olunaku luno lunaku lwa ssanyu nnyo, lunaku lwa ssuubi eri bannantebe kubanga ekiseera kiyise nga Ntebe yeetaaga obuweereza obw'enjawulo. Naye olwaleero nga tutongozza okujja kwa Mwami Kawuma Muhammad ku bwa mmeeya bw'Entebe, mpulirira ddala essanyu ery'enjawulo era nina okununulwa kwa kino kye twalinda dda omununuzi wa Ntebe azze ate. N'abali bavudde mu byobufuzi bakoowoola nammwe mujje tubeere nga tubizzeemu ng'omwami bw'agamba. Nze mpozi nze ekitibwa Saba Farouk nsaba abantu ba Uganda yonna bawe Honorable Kyagulanyi akalulu eno Entebe bawe mmeeya Honorable Kawuma Muhammad akalulu mpozi nembwaketekamwa kuba MP tebamwerane neyanzi. Aliko Sakata Vibes tukwaniriza webale nnyo kutulaba, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo tugoberera yonna gye tubeera nga tukuleetera ensonga. Nze DJ Senior B Remix Uzadi manyiga mugongo yabeera ku kamera mpola mpola kubanga ekintu akikuwa n'okiraba n'okitegeera. Ku mulundi guno tusinzidde mu kibuga Ntebe mu kabbinkano ak'okulaba nti nno munnantebe alonda mmeeya tukuletedde omu ku basimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obwa mmeeya mu Ntebe era nga si mulala ye Honorable Muhammad Kawuma. Kuba leero lwennyini lwetwogererako lwa launchinze campaign ze mu butongole giyite quarantine oba scientific elections nga President Oganga bwagamba. So tukwaniriza ku mukutu gwaffe Sakata Vibes ne DJ Senior B. Honorable buuza kuba tulaba ne simye neyanziza bannantebe manyi tutuuka wala n'okusukka Entebe, bannantebe abali ebweru w'Entebe, bannantebe abali ebweru w'eggwanga naye nga balina akakwate ku Ntebe mu bufu obw'enjawulo. Nesimye okubeera nammwe ku Sakata Vibes okubeera nti nfuna omukisa ogwogerako nammwe nesimye. Tweyanza nnyo Honorable, omuntu atali mu Ntebe aba yagala okumanya Entebe kyeki nga gwazza okuvuganya ku kifo ky'obwa mmeeya mu definingire Entebe ategere Entebe kyeki mundabe yiyo. Ntebe municipality kibuga ekyasooka okubeera ekibuga ekikulu eky'eggwanga. Ntebe gwe muggukiro gw'eggwanga oba gy'oyinza okuyita gate. Ntebe ye resort destination y'Abannayuganda oba buli muntu yenna afunye stress ku mutwe bw'alowooza okuwummulamu agenda Ntebe. Ntebe kye kifo wasangibwa ebintu eby'enjawulo omuli etterekero, twandise etterekero Botanical Gardens ly'emiti ebitonde eby'enjawulo, mwe muli Wildlife Education Center oba Ntebe Zoo. Ntebe kye kibuga naye ate Ntebe yali tutuna bwe kityo okusingira ddala ng'eki ekyatandikibwa ku musingi ogw'obukulembeze. Ntebe kirimu abantu ab'enjawulo bajjanga muno okukola ne bafuuka bannantebe okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga. So tugiyinza ogitunuulira nga Uganda ya Uganda kubanga buli ggwanga, buli kabira, buli muntu yenna omuzungu n'omuyindi bonna Entebe weebali. So ffenna we tukuŋŋaanira mulimu abantu mu mitendera egy'enjawulo okuviira ddala mu bayivu okutuukira ddala eno be tuyita informal sector abantu abakola emirimu gya bulijjo. Ntebe ekifo kirungi era twetaaga okukola ennyo okulafuubana okukifuula ekifo ate ekibuga ekyettanirwa ng'omuntu bw'aba akirinyeemu talowooza kukifuluma. Webale nnyo Honorable, awo nno omuntu akulaba obulabi nga Honorable Kawuma ayinza obutamanya gwe twogera naye yaani. Honorable Kawuma Muhammad yaani mu bujjuvu? Muhammad Kawuma ndi mwana muzaale w'Entebe era nzaalibwawo mu Entebe Grade B mu myaka egy'ensanvu eyo mwempangaalidde. Tukusingira ddala ne mukadde wange akyaliwo yadde takyava wansi ebiro bino. Ndi mutabani w'omugenzi Male Elias naye nga mama wange wano gwe mbadde naye ebiseera ebisinga obungi ya Hajat Masitula Nakiganda abadde omusuubuzi abasinga obungi bannantebe emirimu mwe bawangaalira nga musuubuzi mukuutive awo mu katale k'Entebe mpozi kaakati akajjululwa. Mpangaalidde wano era obuzaale bwange nga bwe mbategeezezza Entebe Hospital oba Grade B ebiseera ebyo n'ensomera ku Queen's Nursery School Entebe wano, n'engenda mu St. Teresa Primary School Entebe wano, n'engenda ku Ntebe SS Entebe wano, n'engenda ku University, n'enkuguka mu busomesa masomo ag'ebyenfuna
n'obutonde bw'ensoba geography n'enkomawo n'embeera Ntebe. So obuzaale Ntebe, okusoma Ntebe, okukola Ntebe. Era mu Ntebe wano wempeerereza mu buweereza nga bwe tunalaba maaso eyo okuviira ddala ku buweereza we butandikira ku kyalo mpaka obuweereza bw'oyinza okugamba we bukoma mu ggwanga naye ng'era byonna mbikolera Ntebe. Weebale nnyo mmeeya. Awo nno omulonzi we yandibadde ayagala okumanyira lwaki politics wandibadde ogamba nti wakuguka mu kusomesa ng'omesomesa omutendeke n'okola omulimu omulala, lwaki politics gwe walonda mu bulamu? Ng'omuntu yenna yandibadde ali mu mbeera ze ez'obuntu kimukakatako okubeera nti abeerako kyateeka ku ggwanga lye, okubeera nga abeerawo kyayongera ku nsi ye, obuwangaazi bwe ne butabeera bwakiyita mu lujja. Abaana b'emitala Mariya batuyimbira oluyimba nti ensi eno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Kakati obuyinza obuteekateekera ensi eno okugifuula ekifo ekirungi mu okukyeyagaliramu naye n'abantu abalala okujja okukyeyagaliramu, obuyinza obwo obusinga buli mu mikono gya byabufuzi. Musomesa okola obusomesa n'obeera mu ttabi eryo, omuvuzi w'ennyonyi akola obuvuzi n'abeera mu ttabi eryo, omulimi n'akola obulimi n'abeera mu ttabi eryo. Naye abo bonna abateekateekera bwe banaatambuza emirimu egyo ye munnabyabufuzi, ye ntabiro y'ensonga eyo. So ensonga eyo empaliriza okubeera nti nyingira mu Ntebe okutunuulira ebyenjigiriza, okutunuulira ebyobukulembeze, okutunuulira ebyobulambuzi, nga tunoonyereza n'okusika abantu abalina obukugu mu mitendera gye egy'enjawulo nga bwe tujja okugimenya babeere nga bagikola mu butuufu bw'okugikola, nga ne bye balina okukozesa babeere nga bagitambuza bulungi, bibaweebwa. Obuyinza obwo buli mu mikono gya munnabyabufuzi. So ensonga eyo enkakatako era nga siyinza kusuulayo gwa naggamba wabula okujja nga ngiteekawo tulabe nti Ntebe kifuukira ddala ekifo ekyokwesiima. Ng'omusomesa omutendeke, Entebe yennyumiriza mu byenjigiriza byayo? Siyinza gamba nti ye Ntebe, siyinza gamba nti ye, yadde waliwo ekitonotono kye tuyinza okuba nti tusenvuddemukko, kubanga ebyenjigiriza tubitunuulira ddala okuva ku mitendera gya wansi ate okusingira ddala okuva ku matendekero agandibadde aga gavumenti. Amawanga ag'enjawulo amalala abantu bettanira nnyo okutwala abaana baabwe mu matendekero oba mu masomero aga gavumenti okusinga ag'obwannannyini, kuba gavumenti egawa essira. Okwawukanako mu mawanga ago wano ewaffe ate abantu bettanira nnyo okutwala abaana baabwe mu masomero ag'obwannannyini kubanga aga gavumenti agandibadde gabeera nga galina ebikozesebwa byonna, abaana bwe basomera nga bulungi, abasomesa abasasula obulungi, ate tebiriiwo. So ebyenjigiriza yadde weebiri naye nga ekibulamu kinene nnyo ddala. Owagendera mu palamenti waliwo ensonga ze wali olaba mu Ntebe ze wali oyagala okukwatako, zaali nsonga ki? Eddoboozi ly'Entebe mu palamenti y'eggwanga kusookera ddala lyali teriwulirwa, nga njagala Ntebe ewulirwe kubanga we mugukiro nga bwe nabadde nkutegeezezza. Ate ensonga ey'okubiri nga tulina emigabo egy'enjawulo gye twetaaga okubeera nti gituuka eri ekibuga Ntebe. Bw'obeera member parliament obeera omukulembeze avunaanyizibwa ku kitundu kyo, naye omukulembeze avunaanyizibwa ku ggwanga, kubanga emirimu gy'omubaka wa paalamenti nga okukola amateeka, okukola embalirira, okulondera emirimu gya gavumenti n'okubeera nti otwala eddoboozi ly'abantu b'okulembera. Ensonga ezo ziri ku mutendera gwa ggwanga lyonna. So bwe tutunuulira budget tugitunuulira ku ggwanga lyonna, naye okulaba nti ate nga Ntebe efunyeemu ki. Koonako akatono ebintu bingi nnyo bye nalafuuba nako n'okulaba nti nga Ntebe municipality tubifuna, okusookera ddala okwa-upgrading eddwaliro lyaffe erya grade B kati tuyita Ntebe General Hospital. Gavumenti ensonga yagitunuulira era eddwaliro ne libeera nti omutendera gwalyo guli nnyo okutuusa mpozi kati we guli, kuba mukyali mu bingi ebibulamu ng'ebikozesebwa, basawo we basula n'abalala, naye at least twasenvulamukko. Ensonga endala nze nga bwe kutegeeza nti mamange yali musuubuzi mu katale, kati ng'embeera y'obutale mbi naddala ate we yali akolera. Parliament ey'omunaana sente tuwazisaba
nga tuyita mu parliament era eddoboozi lyange ne liwulikika nnyo okulaba nti Ntebe nayo efuna share yayo ku municipalities ezalina okubeera nti ensonga ezo ez'obutale zikolebwamu n'okuddaabiriza ebintu ebyenjawulo. So ensonga ezo mabegaawo zaali teziwulirwako mu Ntebe, ensonga ezo n'endala nnyingi ne zijja nga zivaayo. Meya okyali mu DP? Mu kaseera kano siri wa Democratic Party, mu kaseera kano ndi mukulembeze nga nze. Meya wava mu DP ate meya ow'Entebe aleka agamba nti oli mu NRM. Oba oliawo y'ensonga lwaki tewafunye kaadi ya NUP? Nina amaanyi mangi nnyo mu kukuuma endagaano. Era ekyo kiyinza okunsesetula okuva wano okudda wali kubanga njagala nnyo okukuuma endagaano. Njagala kutandikira ewaffe eno gye twali mu Democratic Party. Bwe twatuula nga tulaba nti President Museveni aludde mu bukulembeze, obusobozi bwa bannayuganda abalala be tulina bwonna bufudde. Emyaka 35 muba mufiiriddwa abantu bangi kubanga buli myaka 10 ordinarily generation ekyuka. 10 years generation evawo ne wayingirawo generation endala. Kakati omuntu waba omuntu akulembedde emyaka 35 agenda mu mwena, ekitegeeza ezo generation nnya mfu befufululu. Bw'aba yagasa mu generation emyaka 10 egyasooka, then twandibadde twetaaga okukulembeza kyobula ne constitution yali ekoleddwa bwetyo okusobola okuba nga mutunuulira abantu abalina obusobozi mu offices ezo ab'enjawulo abatalimu batudde mu offices ezo saawa ezo. So twalagana bwe tutyo nti omuntu kulembera ate tulabe mu buweereza buno bwe tuba tulimu ne bannaffe betuwangaala nabo bani abalala balina obusobozi era bagwanidde okudda mu Ntebe mw'oba ovudde. Kakati ensonga eyo bannange naddala ali mu office ku ntebe wa meya n'agiremerako. Maze nakulembera emyaka 10 ninga nti nedda kakati omuntu omulala ndowooza kigwanidde okubeera ajja mukulu Kakembe Ntebe ng'agyagala era saayina lutalo naye nenva mu Ntebe n'akwata ebendera. Kakati twali mulundi guno tusuubira nti mwami Namayirira agenda kukwata bendera oba omuntu omulala yenna kubona emyaka 10 giweddeko. Namayirira n'asiigibwa enziro nga bw'owulira bagamba nti nagenda mu NRM. Sigenda nga mu NRM yali nziro nga bw'owulira esiigibwa Namayirira. Obwo nga bw'olaba mwami Waswabwe yali chairman w'eggombola n'abategeeza nti bana engeri meya gyagenda okumalako emyaka 10 nja kujja nkwate Entebe y'obwa meya. Oyo yamuteekateeka ne bamukuba okusobozesa okulaba nti Mutebi ajja. Waswa yali wa DP na promoting Mutebi we NRM kubanga ng'enkeera balonda bachairman b'amagombola nga ye bamaze okumulonda yayimiriza wano mwami Amoti yali independent candidate n'ayimiriza Mutebi eyali ku NRM n'ayimiriza ne Kasule naga nti banaye bannantebe kubano gwe munaalonda jjajja okubeera oyo gwe naakola naye kyakyogeranga akutte Mutebi ku mukono kwegamba obwo bubonero obwekusifu obwoleka ki kyotegeeza. So n'olw'ensonga eyo bw'atyo n'afiisa Waswa n'afa n'agenda kati mu buwaŋŋanguse ng'anoonya bw'asobola okulabirira abantu be. Kakati ekyo tekitegeeza nti gw'osobola okukola obulungi. Mu division B mwami Namayirira yali alowooza okwagala Entebe y'obwa meya kubanga munnaffe emyaka 10 giweddeyo. Oyo naye n'amusiiga enziro okutuusa naye yaga nti Entebe y'obwa meya nayo yiiyo njirese. Kakati embeera eyo nga President Museveni bw'akyusa mu constitution emyaka 2 ne gifuuka obutabaako komo oba okuddira anite n'akuba mama Mbabazi lwakuba Mbabazi yali alowooza okubeera president wa party oba okubeera president w'eggwanga. Bw'atyo bwe yaddira Buulu n'akuba Namayirira nga balonda mu structure n'akuba Namayirira. Namayirira amugeraageranya ne mama Mbabazi nga bwe wandigeraageranyaza Anite ne kansala Buulu. Ebintu ebyo n'oweebuula omuntu gw'owangadde naye lwakuba nti otunuulira Ntebe. Joli abalamu mukulu Kakembo nga ayagala okuvuganya ku bubaka bwa parliament yennyini Wami Kayanja yavaayo n'agamba nti nze njagala kubeera member wa parliament kubanga Kakembo bamubanja, Kakembo talina ssente. Era olutalo lwali lw'amaanyi wakati wa Kakembo ne bwana Kayanja oyo tuza Kakembo olwerwanako okulaba nti asigaza ekifo kye kuba emyaka 3 abadde mu kuvuganya takulemberangako ffe tukulembedde ate era ovudde eri omusindiikiriza. Beerako ebweru nga bakulembeza abalala omulala nadde ebweru emyaka bwe giyitawo n'odda n'okulembera bwe butyo. So ensonga etataganyiza eggwanga lino President Museveni yakyogerako
n'akimenya nti ezimu ku nsonga ezitawaanyizza Uganda n'Afrika obutakulaakulana be bakulembeze abalemera mu buyinza. Tewakyali kubuusabuusa eggwanga lino okuziŋŋama kubeera mu mikono gya President Museveni. Mu nteekateeka y'emu omukulu ono n'amenya endagaano gye twaliko nti tugenda kubeera mu bisanja bibiri. Kaakati oyo kyamusuubiramu ki okuggyako okubeera nti anoonya bibye nga ye. Tufiiriddwa bannaffe bangi mu kisaawe ky'ebyobufuzi lwakuba tubakuba ebikono nga twekuuma. Kaakati nze presidential candidate wange Honorable Bobi Wine era gwe ninamu essuubi nti agenda kuwangula, naye oli ayinza okubuuza nti lwaki toli ku tiketi ya NUP? Ndi independent candidate. Ensonga lwaki okufaanaganako nga wali okuseseetuka ku ndagaano. NUP bwemala okubeera registered twatuuka ne twekolamu omulimu ne twecoordinatinga bannaffe abakulembeze ba NUP nga batuwadde engeri y'okunoonyaamu abakulembeze nti mutunuulire omukulembeze oyo alina ekinyusi n'enkolagana n'abantu yajja okubeera flag bearer waffe owa NUP. Naffe bwettu ne tukolamu omulimu. Tutuuka awo batandise bannange be tukoze nabo kaweefube okubakuba babajjemu baleetemu abantu abapya. Omulimu ogwo nga gukolebwa ate bannaffe abeeyita ab'opposition nga badisorganizing opposition naye nga bakwataganye n'NRM kubanga NUP olw'okubanga ebadde y'amaanyi. So abakulembera ba DP bakwatagana n'abakulembera NRM ne baleeta obutabanguko mu NUP nga baagala goba Kakembo ku kifo ekyo, baagala goba Kiwanuka ku kifo ekyo, baagala goba Sadiiki ku kifo ekyo. Kati ne tukutuula ne tugana nedda bwe bakwata omu ku ffe tugenda bagamba tugenda kukwata tiketi ya kibiina. Bannaffe bali tubalage nti affe tulina kukolera wamu n'olw'ensonga nga tusuubira nti bajja kutuleka. Unfortunately bwe basuula Councillor Sadiiki ebweru obweyamo obuli bwe twakola nti bakwata omu ku ffe obunywererako bannaffe tebasobola bunywererako. Nze nga bwe nanywerera ku kyokweyama nti muntu okulembera ebisanja bibiri nga bwe neeyama nennemera ku kayanja nti tumulinamu essuubi ly'okubeera nti ayinza okukulembera yadde waliwo abantu balala baali baagala bwe nti bwe nalemera ku Sadiiki nga bamugobere nga sigenda kukwata tiketi. So tiketi bagimpa naye twali tweyama ne bannange nti bakwata omu ku ffe bwetu bwe tulina okukola ne batakinywererako nenkinywererako nemba nga sikute tiketi ya NUP bwentu naye nga kwesigama kwange kuli ku NUP kuli ku people power. Omulonzi oyo yandyagadde okumanya biki byogenda okukyusa nga Meya Kawuma? Okusookera ddala mu luzungu oyinza kukiyita overhaul. Ekintu kyonna okukigogola, obukulembeze okubugogola. Obukulembeze bwetaaga kugogolwa. Empagi esinga obukulu ey'obukulembeze y'empagi etunuulira obukulembeze butambula butya, abakulembeze babubeeramu batya, abakulembeze babuvaamu batya, abapya babuyingiramu batya. Bombuuziza nti okyali wa DP ne gamba nti nedda. Kakati eyo ensonga y'obukulembeze bwe tuba tugitunuulira mu kibuga ky'Entebbe yeetaaga okubeera nti erongoosebwa. Tutera okuwa okulabirako obukulembeze bwe bufa ebintu bingi bifa. Eggwanga lyaffe erya Democratic Party wano ab'omuliraano balina ebyobugagga bingi mu ttaka, diamond, uranium n'ebirala bingi nnyo, naye obukulembeze bwagana okutereera eggwanga eryo likyali mu mbeera mbi era ge mawanga agamu agabalibwa okubeera nti ebyenfuna oba ennyingiza y'abantu nga kinnoomu n'ebyeggwanga biri wansi. Kati ate bw'oligeraganya n'eggwanga eritalina bya bugagga mu ttaka nga Japan kubanga bibasinga okukola ebintu technology we radio we motoka n'ebintu birala byonna nabwe ebityo ate babijja mu mawanga eno gye bali n'olwokubanga obukulembeze eri bulamu busobozesa ebyenfuna byayo okusituka. So nno kati nabwe butyo twagala okulaba nti tutereeza ebyobukulembeze eby'Entebbe ebitunuulira obusobozi obw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo ne babeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu. Jako ekyokulabirako nti nze bwe nali ndi mukulembeze mu Ntebbe nga nze chairman wa Democratic Party ate era nze nali chairman wa Democratic Party mu district ya Wakiso yonna nagezangako okulaba nga ntereeza obukulembeze mu bitundu ebyo bubeerenga bugasa abantu mu district yonna era kaweefube oyo ne mukola okubeera nti obukulembeze bugasa abantu mu Ntebbe municipality. Okuwaayo statistics ntono nga nkyali chairman wa Democratic Party twalina abakulembeze ku mitendera gyonna egya Ntebbe ebitundu ebisukka mu 98. Chairman wa district
yali wa DP, Mandi chairman wa DP, member of parliament yali wa DP, mayor Entebbe yali wa DP, ba chairman ba Magombola bali ba DP, ne ba councillors ebitundu ebisukka 9 ku buli 100, ba councillors kumpi nga 50 kwa 5 nga 6 bali ba Democratic Party. Kati obukulembeze obwo nindoza nti obukulembeze obuliwo bugenda kwongerako ekyomukisa omubi obukulembeze obubaddewo wansi wa leadership. Ate nga kubanga bw'otunuulirwa ky'okulembera ekyewaka okisimbulawo okukiteeka ate w'ogenda okukulembera etown. Obukulembeze bw'ewaka bwe bwafa tewaaliwo okubuusabuusa obukulembeze bw'etown bwalina kufa. N'osanga nti bakyamani b'Amagombola babatutwalako mu division A, division B ne tubanga obukulembeze era bwatatagana naye twafuna chairman bakansala bangi ne bagwa. Ensonga eyo twagala okugiteeza kuba oba olinanga muli ne ba chairman bemukwatagana bakansala bemukwatagana ensonga nga bwe muzirawe mwandibadde muzikola zigasa ekitundu muba muzitambuza bulambalamba okubeera nti mutuusa obuweereza eri abantu bammwe. So ensonga gye njagala okuteekako nnyo essira ya bukulembeze mu byaffe ebyobufuzi naye n'obukulembeze mu bakugu nga tubeera n'abantu mu bifo ebituufu mu budde obutuufu nga batuyamba mu bukugu bwabwe ffe ne tubawa ebirowoozo bya bannantebe kubanga ffe tuweeyama okubeera nga tubakiikirira mu kanso zaffe ezo. Meya Kawumba, NUP gy'olimu ekulembeza nnyo abavubuka kubanga guno gwe mulembe gw'abavubuka we balina okukozesa obuyinza bwabwe nga abavubuka okwesalirawo ku future yaabwe n'okweteekateekera ebijja mu maaso. Kitegeeza abavubuka be basinga okuba n'obuzibu mu ntebe n'ebbula ly'emirimu. Enteekateekayo eri ki okubafunira emirimu mu luuyi olwo? Mpozi mu bukulembeze bwange bugenda okutandika 2021 mwezi ogwokutaano tububatiza erinnya Entebbe Kawuma Dozen 5-year program nga tulina ennyingo 12 bwe tugenda okutambuza obukulembeze bw'ekibuga ng'ennyingo emu ku zo nsonga ya mirimu. Emirimu gino tugenda gitunuulira bwe tuti okwawukanako ku nkola eya bulijjo tugenda kuba n'enkola eyawukanako ng'ate ya ddala ng'ate oyinza okugiyita ey'okwefumiitiriza okw'ekika ekya waggulu. Tugenda kutematema okunoonya emirimu mu biti 3. Okusookera ddala emirimu gye tugenda okunoonya wano ewaffe mu kibuga Ntebe okugifeffetta okubeera nti giganyulwa abantu abali mu Ntebe. Emirimu egyo egya gavumenti n'emirimu egyo egy'abantu kinnoomu oba mu private entities. Okay? Tugenda kutunuulira emirimu mu ggwanga at a national level. Bannantebe banoonyeza batya emirimu e Kabale, bannantebe banoonyeza batya emirimu e Jinja, bannantebe banoonyeza batya emirimu mu Arua, mu Kabale n'ewalala. Tugenda kutunuulira bannantebe butya bwe tunoonyeza okusinziira ku byakola ku buyivu bwabwe ne bwe tusobola okukola supplies ezo ate ebweru wa Ntebe, supply ya labor. Tugenda kutunuulira emirimu ku mutendera gw'ebweru w'eggwanga. Okay? Bannantebe tuba tutte butya mu East African community kubanga tulinawo advantage eyo okusobozesa bannantebe okugenda okukola mu region ku bukwakkulizo obutonotono. Twagala ku buffe ffe okulaba nti tubuganyulwamu obukwakkulizo obwo obutonotono busobozesa Munnayuganda okugenda e Tanzania, Munnayuganda okugenda e Kenya okukola. Tugenda kutunuulira Bannayuganda tubafulumiza batya ogenda okunoonya ku ssente enzungu mawanga ag'Abawarabu, mawanga ag'e Bulaaya n'ewalala. Ng'awo wonna era tutunuulira ebintu byonna okutwaliza wamu ebyemirimu mu biti 2 eri abo abasomye n'eri abo abatasomye. So nga tunoonya emirimu wano tugenda kunoonya abasomye n'abatasomye. Nga tunoonya emirimu mu ggwanga tugenda kunoonya abasomye n'abatasomye. Nga tunoonya emirimu ebweru w'eggwanga tugenda kunoonya abasomye n'abatasomye. Nga tunoonya emirimu ebweru tugenda kunoonya abasomye n'abatasomye. So bye biti 2 wansi w'ebiti 3 bwe tugenda okunoonya emirimu egyo. Okoonako akatono ennyo wano ewaffe mu kitundu nga tutandise okunoonya okufeffetta emirimu. Ebitongole byonna mu Ntebe biteekwa kuba nga bikolagana n'ekibuga. Okusookera ddala nga we bakolera
okubawa olusa olukola emirimu egyo oba okubaweereza ng'okubaggyirawo kasasiro okubakolera amakubo and so on. Kakati emirimu gyabwe okuginyweza n'obutataganyizibwa ngenda ku developinga policy eba involvinga mu kuliikiriza policy eyo ng'ekiruubirirwamu kulaba ebitongole ebyo eby'abantu kinnoomu ne gavumenti okutwaliza ewamu abantu bano basobola okuba nti balinamu emirimu. Naye ku baana baffe abamaze university tugenda kuteekawo enteekateeka gyenjise incubation okulaba abaana abasomye amaze okusoma accountancy bamusaba obumanyirivu ewalala ate tannabakolako agenda kukola atya. So tugenda kuteekawo resource center ng'eri furnished bulungi ne internet ng'omwana ono n'ebikozesebwa ebirala nga weebiri okubeera nti asobola okukola omulimu gwe tuyinza okuyita voluntary service eri abantu ab'enjawulo, then abeere nga alina omukisa okubeera exposed, alina omukisa okubeera nti agenda eri wooteri gindi okubalaga ki kyasobola. Bw'abakolera obulungi then asobola okubeera nti asigazibwa, kubanga ffe tugenda kuteekawo ennyungagana. Omuntu asobola okubeera nti tannaba kufuna mulimu naye waliwo nga mu law bakiyita pro bono nti omuntu munnamateeka buli mwaka ayinayo akaaganya oba akakibwa okuwuzaayo omusango gw'obwereere. Kati okufaananako bwe butyo tujja kubeera n'abaana bano mu senta yaffe eno nga oyagala bwana Senior B okukubalira ebitabo byo mu bizinesi eno eya Sakata okubikuteekateekera obulungi. Omwana ono bw'akulaga enteekateeka y'ebitabo oyinza okumusiima n'omuwayo ka allowance, naye ate oyinza okumusiima n'abeera permanent staff. Eyo campaign ngenda kugikola ng'esobozesa obaana okuba experience naye ng'ate ebasobozesa n'okubeera nti ebawa empuliziganya ne ba employer locally and overseas. Kubanga tulina services nyingi ziri digitalized online ng'osobola okukola service naye nga oli online. So tugenda kunoonya abakugu otuyambako mu buufu obwo okufacilitatinga abaana baffe balabe reality ya digital age. Awo nno ku mulembe ogw'abavubuka guleetedde abakadde okuba nga basuulibwattayo. Olinawo enteekateeka yo n'oba pulaani namutayiika gy'olinawo okuba nga abakadde bano nabo bafuna ku ndabirira esaanidde? That is so beautiful. Mu package yange eya Entebbe Kawuma dozen program ninamu elderly and culture. Era byo tugikodde n'eminze gold for old. Gold for old etunuulira omugaso n'omuwendo abantu abo gwe baagasa eggwanga lyabwe n'ekitundu kyabwe mu myaka gyabwe egy'obusobozi egy'abavubuka, emyaka egy'ekisajja kikulu nga girina okubeera nti kaakati ate bagiganyulwamu. Enteekateeka yange ennene egenda kutunuulira wawe babeera babaddewo batya, ba specialists abagenda okubeera nti babayambako mu kubeera nti babudaabudibwa n'okubeera nti babayigiriza obuntu obutonotono babudaabuda mu kubeera nti balowooza obutabeera stressed. Nga waggulu w'ekyo ngenda ku identifyinga ekifo ng'era mazo oku identifyinga abantu b'ensuubira okupataninga nabo okukola elderly center ng'egenda kubeera etunuulira health, egenda kubeera etunuulira physical activity, biki bye basobola okwenyigiramu, naye n'abo basigadde mu maka gaabwe okubeera nga tubalondoola n'okubeera nti bakyasobola okweyamba n'okuyamba abantu baabwe. Ba elders bano twagala okubeera nti balina recognition mu nteekateeka ez'enjawulo mu kibuga, mu bizimbe ebizimbibwa nga balina ramps oba elevators ezibawa access okufaananako nga ba disabled. Abakadde bano twagala okulaba nti baba batambula ku makubo balina recognition nti ddala webali n'okulaba walkways eziba facilitating okutambula. So twagala okubatunuulira okuva mu mbeera zaabwe ez'obulamu, ewaka bwabwe babeera, oli waba omuntu ayagala kumwekuumira nga mukadde we ewakawe, oba ku center yaffe egenda okubeera nti egenda kubeera pioneer center for elders I think in this country. Webale nnyo Mmeeya Kawuma olw'ensonga ennungi bwe zito n'ezo pulogulaamu gy'oteeseteese. Awo nno omulonzi we yandibadde ayagala okumanyira nti
biki byosongako byokoze ng'omubaka wa palamenti bye bayinza okgumirako basobole okukwasa entebe y'obwammeeya okuddukanya ekibuga Entebbe? Mu package yange dozen program nyinga esookera ddala ensonga ya bukulembeze. Nalaga obukulembeze nti omukulembeze asobola okubeera omukulembeze ate asobola okufuula abalala obukulembeze. N'abo be batalabangako nti basobola ne baleetebwa ku mwanjo nti basobola. Ekyo nakikola era ndowooza ne mu ggwanga lyonna nina enkizo okufeffettayo abantu be batalowoozaako nti basobola okukulembera nti basobola okukulembera, kubanga buli muntu omutunuulira mu busobozi obw'enjawulo. So ekyo ku lwange kimpa essuubi nti bannantebe bajja kunteekamu obwesige. Ekyokubiri, mu bukulembeze bwange bwe ngenda okutambuliza ku nnyingo ennya, esooka eya integrity, omuntu okuba nti mukakafu ku kyoyogera nti kyotegeeza. Bategeeza nti mbadde ndaba debate, Trump n'agamba nti mukulembeze atasosola mu mawanga. Naye ndowooza nti abalabye debate eyo bakkiriza nti Trump kyayogera si kyategeeza, kubanga okwogera kyotegeeza kyanjawulo n'okwogera kyoyagala bawulire. Bannantebe bakakafu ti njogera kyentegeeza. Ekyokulabirako, nabategeeza nti ngenda kukulembera terms 2. Nali sikaddiye, nali si luzinze buwagizi, sina busobozi bikozesebwa mu kulonda. Bannantebe bantestingako ku mitendera egy'enjawulo. Nga chairman wa Red Cross nakulembera nenta nenkwasa bwana Waswa, nga chairman wa bavubuka nabubeerako nendeta Lwasa Kugonza nendeta Sadik n'abalala ku bukulembeze municipal council nembubeerako mu parliament nenvako. So integrity eyo okubeera nti bw'ogamba abantu nti awantu wano kifo kyammwe mugenda kukolerawo katale teri agenda bakwatako, bannantebe bagumu. Okugamba abantu beemanyago nti bwe mpangula ekifo kino amayumba gammwe gagenda kubeera gwammwe nga tutudde nammwe mubeere nga mugafuna. Abantu beemanyago bakakafu nti ekyo mba nsobola okukikola. N'olw'ensonga eyo bannantebe bakakafu. Ekyokubiri oba ekyokusatu, bannantebe babeeranga bayonta okulaba nti ensonga zaabwe abakulembeze ab'enjawulo baziyingiramu. Mu bukulembeze bwange nga ndi member of parliament, bannanga aba parliament babeeranga basala okuyingira wano Entebbe okunkwasizako okulaba nga tuggusa ensonga z'Entebbe. Bakaba parliament bavanga wano, bameya b'ebibuga eby'enjawulo tebavanga wano. So ekyo bakakafu nti bwe naba nkutta Entebbe eno ngenda kubeera nti nkwatagana n'abakulembeze ab'enjawulo okulaba nti ng'eggwanga tulitambuza tutya. So ensonga eyo nagikola bulungi nnyo. Mu by'emirimu abavubuka bangi ne bafunira emirimu, nembatwala ebweru w'amawanga bakola bangi, kati basajja bakulu balabirira abantu baabwe. Ensonga y'emirimu ate kati nja addressinze mu ngeri eri more comprehensive and more achievable mu biti ebyo ebisatu wansi w'ebibiri bwe njimenye: local, national and foreign, wakati wa formal ne informal. So emirimu egyo naginoonya nnyo, naye ate ne mbeera na musaale okuyimirirawo ne bannantebe mu kusoomoozebwa okw'enjawulo mu bulungi ne mu bubi. Bantu b'Entebbe ng'oggyeko bannaffe mmoroka zaabwe ze batunze n'accountability nebula, bantu b'Entebbe nabagulira emmoroka nebayambako, abaana abasamba akapiira, abantu abafiiriddwa, nengula ne system eyayambanga ku mikolo egy'enjawulo mu kusinza, mu mbaga, mu masomero and so on. Ebyo byonna nabikola ku mulembe gwange obw'okulembeze nga member wa parliament. Ekyenjawulo ekiriwo nti kakati bw'obeera meya oba ofuukirira ddala local leader ng'erinnya oba title bwebeera nti local government, gobeera president, kuba amateeka gagamba gwe president w'ekitundu ekyo. Era mu buvunaanyizibwa obwo oba olina obuvunaanyizibwa okukola budget. Ngenda kukola budget egasa bannantebe. Duli nali sina buyinza directly nga njikola through committees in parliament, naye kakati egenda kubeera council yaffe ng'etudde, ate kati bannantebe balina omukisa nga independent candidate, kubanga amateeka gatugamba nti kasita bamala okulonda ekkooti y'ebyobufuzi wanika wali
kubanga olina okulowooza okutuusa ku kibiina emyaka ena egiyise. So omuntu anajja mu kanso yange nga wa DP nga wa anti nga wa FDC tugenda kukwata ekkooti zaffe tuziteeke wali. So buli kibiina kyonna kirina omukisa okubeera nga kigenda kutuula ku lukiiko lwa executive mu Entebbe municipality. Kuba sigenda gamba nti nkukuta na wanuupu nja kutuula naye, sigenda kukuta na FDC ngenda kutuula naye, kubanga bonna ngenda kufuuka ntabiro local leader. Bw'otunuulira ekibuga Ntebe kyetooloddwa amazzi nga nno ekimu ku bitundu ebisinga obunene ku bantu abawangaalira mu Ntebe babadde bawangaalira ku buvubi. Ate nga ssaawa eno wetwogerera obuvubi bulinnyiddwamu eggere eri ab'obuyinza okuba nti balemesa omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi ate nga ye mulonzi wo okuba nga aganyulwa mu buvubi. Nga mmeeya olina nteekateeka ki okuba nga odduukirira abavubi oba obaddiza omulyo gwabwe mu nnyanja Entebbe? Ezimu ku major activities oba emirimu egisinga okukolebwa Entebbe mirimu gya buvubi egisinga okukolebwa, era ebimu ku bimpaliriza n'okudda mu bukulembeze. Ntebbe twogera nti tuli ku nnyanja, naye ogenda n'olaba nti okubeera kwaffe ku nnyanja kati ate tetuliiwo. Ennyanja esibiddwako olukomera nti bannantebbe tebakyagiinako access. Okay? Okuva ku airport waye emabega wonna omuntu yalina access ku nnyanja nga wawazimbe wokka Lido. Mu kaseera kano omuntu takyalina access ku nnyanja okuva ku airport mpaka ddala mu Botanical. Awasigadde we walingewo Namakajje Bugonga, ate ennaku zino waliwo olutalo nawo baagala kutundawo. Kyova olaba nti twagala okulaba nti tukuuma access y'abantu we balina ku nnyanja. Namakajjo, Ebugonga, Ekigungu, Nakiwogo yayingirirwa mulowooza n'atwalako ekitundu. Wonna tubadde mu kulwana. Omuzungu ono wa Calvary naye n'ayagala okusiba olukomera amalire eddala eri ennyanja. So ntunuulidde ennyanja okutwaliza awamu, naye omulimu gw'obuvubi njagala okuteeka enkizo okulaba nti emyalo gyaffe gyonna egy'Entebbe gye tulina gibeera gazetted, recognized by government. Bwe libeera gazetted kibeere nga kiwaliriza gavumenti okuteekawo basic infrastructures ne infrastructures eziri modern okulaba nti gigwanira okubeera nti myalo abantu maato we gatuukira, ebyobuyonjo, ebyokwerinda mu bubbi, ebyokwerinda mu muliro, ebyokwerinda mu bufu obw'enjawulo. Ebintu ebyo kasita tubirinnyisa omutindo tewali kubuusabuusa omulimu gw'obuvubi gujja kuba gutinta. N'okuteeka amaanyi mu beach management committees okulaba nti tukwatagana bulungi ne gavumenti okunyigirizibwa n'okuyigganya abantu abali mu mulimo gw'obuvubi kibeere nga kikomezebwa, nga tubayambako okufuna ebikozesebwa eby'enjawulo mu budget yaffe ng'eya council, nga tuyita mu kufundinga groups ez'abavubuka oba abakyala abeenyigira mu mirimu egyo bagende mu buvubi obukkirizibwa mu mateeka, ate ne gavumenti wansi wa fisheries ereme kubeera nti enyigiriza abantu abo mu kubakuba emiggo balemesa okutambula ku nnyanja bwe baba nga batuukiriza ebisaanyizo bye tugenda okubeera nti tubakwasa. Awo nno mmeeya nga tumaliriza wenjagala okubuuliza weeteeseteese otya mu social distance campaign zino pulezidenti w'eggwanga ze yakazaako scientific elections ezitali nnyangu kuba tewakyali kubalala eziri ez'olukale ez'okukuŋŋaanya abantu. Weeteeseteese otya okubanga otuuka ku balonzi bo yonna gye bali mu Ntebbe? Njagala kwebaza nnyo ssebo Senior B ne Sakata Vibes mu ngeri ey'enjawulo. Kuba kakati already ndi mu kwogera n'abalonzi b'Entebbe. Ekyo kimpa enkizo ku muntu mulala atafunye omukisa guno. Era mmanyi nti bannantebbe bangi abagenda okubeera nti bafuna amaloboozi gano, balaba ebifaananyi bino. Already ndi mu campaign. Sebo bannantebbe njagala kubasaba akalulu munteekemu obwesige, mundabyeko, munkakasa, ate ndi mweteefuteefu. Omulamwa gwange mu campaign guno guli tested, trusted and ready. Okay? Mundabye, munkakasa, ndi mumalirivu. Mumpa obuwagizi bwamwe, mumpa obululu. Ngenda kukola emirimu mu buufu bwennyini mwe busuubiramu obukulembeze. Nga tukola ffenna nga ate muwabula omuntu gwe mumanyi. Awuliriza obulungi,
ate atagenda kumaamira Ntebe kugibeeramu naye ate agenda okuteekateeka abalala bajje. Program eno gye mpise Entebbe Kawuma dozen 5-year program egenda kubeera nti omuntu ayingira mu bukulembeze ajja kulaba bwagirongosaamu, ajja kulaba bwagyongerezaako, ajja kulaba bwaginyweza. So enteekateeka nuŋŋamu. Tujja kubira bannaffe amasimu, tujja kubeera ku radio stations, naye ne gavumenti yavuddeyo ku lunaku olwokubiri tugenda kuba tusisinkana okulaba butya bwe tunaakola program. Abantu 7 tujja kubeera nabo, tubasinkane twogere nabo, tujja kutambula emisana n'ekiro, era namaze okugula ekigatto kyange kibali kupu okutuuka nnyumba ku nnyumba, njogere n'abantu, buli muntu nga muwa obudde ambuuze buli kyawulira nti yeetaaga okumbuuza, kubanga ndi mu buweereza, siri mu bulangira. Njagala kubeera nti nkola ekyo ekigwanidde. Nja kubatuukako era nja kutawaanya nnyo vibes sakata. Siniya nja kukutawaanya okunnyongererayo amaloboozi gange kubanga program eno yankizo nnyo. Okay, tweyanza akaddeko Meeya Kawuma, tusaba abantu obasiibule ng'obabuulira na biki byogenda okusookerako kola ng'oyingidde mu ntebe ya Meeya Entebbe, neera obabuulire saawa eno akwetaaga akufuna atya nga bwe tuli mu scientific. Ndowooza nze ne bwentema Mukama bawo mukisa sakata vibes tewerabira nga Meeya bw'atuddamu tugenda kuteerako ebibadde mu press conference ye oba launch nga launchinga campaign ze officially ewakaawe. Webali nnyo bali ddala sakata vibes subscribinga. Mukama bawo mukisa. Meeya, over to you. Ensonga esookerwako nga tumaliriza okulonda kugenda kubeera kutuula kulaba obukulembeze kubanga package yange Entebbe Kawuma dozen 5-year program enkizo yange ya bukulembeze olwokubanga tugenda kuba tuva mu bibiina ebyenjawulo nga batuukira ewange nga independent candidate. Tugenda kutunuulira Mpebe era tugenda kutunuulira ebintu ebyenjawulo ebinyweza ekibuga Ntebbe, emirimu gyaffe ng'obutale obupya ne bwe tusuubira okuzimba, amakubo naddala mu kkubo ng'erigenda ekigungu kubanga mu Lukamulamba abantu beegayaza nnyo, beekanya nnyo okubeera nti bagenda ekigungu. Si wala n'ekkubo B eryo ngenda kubeera nti ndiwa enkizo genda kubeera nga tulitandikirako. N'ekirala tujja kutunuulira nnyo ensonga y'ebyemizannyo nkulu kubanga kkiriza obagaana bw'otunuulira eggwanga lya Rwanda nga lirina erinnya Rwanda ku ssaati ya Arsenal, oba bw'otunuulira erinnya lya Thailand lirina erinnya ku ssaati ezimu ku zizannya mu Premier. Twagala okulaba nti ebyemizannyo nga Cheptegei bw'atuwadde mileage ate ba Cheptegei si kulinnyira bulinyizi wano nnyonyi naye nga bava wano. Njagala kwebaza vibes sakata olw'okumpa omukisa guno. Njagala kwebaza bannantebe olw'okunteekamu obwesige entakera okuviira ddala nga ndi muvubuka muto, mu buweereza bwange obw'enjawulo ku kyalo, mu buweereza wange mu bitongole eby'obwannakyewa nga Red Cross, mu buweereza wange ng'omusomesa ng'omukulu w'amasomero ag'enjawulo, mu buweereza bwange nga councillor, mu buweereza bwange nga member of parliament. Awantu wano wonna we mbadde ndiseewo emikulu. Njagala kubasaba okumpa omukisa, tukwate ku baana bammwe, tukwate ku bakadde baffe, tukwate ekitundu kyaffe tubeere nga tukisitula. Mwebale nnyo kubeera nti mutulabye nga mutuwuliriza. Nja kubeera nammwe akaseera konna. Simu yange ekyali enkadde eyo tebangako 0772420507 oba 0702420507. Okulwala nasooka okufuna essimu 98 yessimu gye nkyayina y'emu. Gwe gikubeko ku ssaawa 9 ez'ekiro ng'olina kyombuuza. Ab'ekigungo ng'omuliro guba kutte ssaawa 9 ekiro bampita. Abakyala mu malwaliro nga bafunye okutawaanyizibwa sijjako ssimu all the time n'ebiseera byonna mbadde nga ni parliament. Empuliziganya ez'enjawulo tujja kuzifuna eza email, tujja zifuna eza Instagram nga digital age bweri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Asebo ne bannyabo Honorable Kawuma alina bag ey'okuzimba abakulembeze. N'agadde ntambule naye olwa bag gye mbagambe gye mulabamu. Naye Honorable Kawuma ye muntu akola endagaano n'agibeerako era netuukirira nga tagivuddeeko. Gye nsinga okumwagalako neyanza.
n'olw'ensonga eyo tubagamba ebigambo bino ti mwami Kawuma bw'awulira ng'oyagala nnyo okubeera nga obeera ku luuyi oluwabuzi olwa gavumenti, tambula ne mwami Kawuma ajja kukulera, si kuba nti ali ku rediyo naye kubeera nti azze ali mu active politics, kubanga bw'abadde owa DP nga tali ate ku bukulembeze tabagasizza. Kawuma asobola okubagasa nga ali mu steering y'obuweereza, wuunazze mumuwe amanyi gano. People power oye! People power oye! Kyagulanyi oye! Kawuma Muhammad oye! Nakijoba Margaret oye! Nup oye! Okay. Honorable waffe twamuwe kya honorable n'atusavinga bulungi. Obwo obujulizi buli muntu abuyina mu ntebe wano. Era yakola bulungi ebisanja bye n'asobola okubeera ng'atambuza ekibuga kyaffe bulungi, n'abeera nga agusa olulimi bwe n'awummula. Polisi bannantebe bannange mbasaba nti nga tukwataganidde wamu ne tumuwa omukisa omulala okusobola okubeera nga avuga ekitundu kyaffe eky'Entebbe nga meeya, nze nsuubira nti ajja kukola nnyo n'okusingawo nga luli. Kati nange awo nasaliddewo ne ŋŋamba kaŋŋendere Ssaalongo, kaŋŋende nani Ssaalongo kankulembere, Ssaalongo kakole ki, naye nga nva waggulu ŋŋenda kusaba baganda bange bannyinaze nti nno mumpeere Bobi Wine akalulu. Eryo no lyerinnya eryakwatayo ne bwalibeera pulezidenti, bali mwitaani Bobi Wine. Baganda bange ne Kakembo tumuwa akalulu nga member of parliament. Basebo ne banyabo batukoze bubi naye ate bulungi kubanga Omukama tagera kibi. Mu nteekateeka eno ey'akaseera kano nti tewaliwo bantu titujja kusinkana mu nkuŋŋaana ennene ezisingako wano okwogera ku nsonga mu bujjuvu. Ebigambo byange bisobola okuba ebingi naye ngenda kubifunza bwenti. Mu lugendo lw'obugagga bw'oba oyagala okugaggawala teri ayinza kukukwasizaako. Olugendo olwo oteekwa kulutambula na bigere ebyo gwe kennyini, tewali. Ne bw'osikira emmaali ya kitaawo oba nnyoko kikwetaagisa okutambula olugendo olwo n'ebigere. Gwe kuba mu kyalo kyo bameka abazadde abaami b'abakyala nga bali ku maali olwavaawo nayo neekola ki neesaanawo. Ate bameka ku kyalo kyo ababadde balunkupe ne batambula ebigere ebyo ne baba nga b'amaanyi boogerwako olwaleero. Mubamanyi mu byalo byammwe. Lwaki ntandise bwe ensonga 3 mu nsi muno tetugenda kuba nti tuzimaliriza, naye buvunaanyizibwa bwaffe okuzibagako okubeera nti tubeera yaddeyaddeko. Ensonga esooka y'ensonga y'ettaka. Mu nsi yonna olwaleero tulina abantu obuwumbi 8. Ku buwumbi 8 Uganda erinako obukadde 4 mu 5. China eggwanga limu lirina akawumbi 1 n'obukadde 4. Mu Uganda mwe tulina obukadde 4 pa capita income yaffe oba esente eziteeberezebwa buli muntu okuba nti azifuna buli mwaka tuli mu $5. $5 kaba kakadde kamu $60,000. China abali mu kawumbi balina pa capita income eri mu 12,000 oba 15,000. Bangi naye ebyenfuna bya biri waggulu. Tuli batono naye ebyenfuna byaffe biri ki wansi. Edda bwe twalinga tutambula nga twegomba okulaba enguudo ennungi, ebizimbe ebirungi nga tulowooza kugenda mu Amerika na Bungereza. Naye olwaleero bw'oba oyagala okulaba tekinologi omupya ogenda mu Asia, ye wali ebizimbe ebigenda mu bwengula. N'ekizimbe ekisinga obuwanvu kiri mu Emirates ekirina kalina nga 19. Ekyali kisingako obuwanvu kyalina 11 kyali mu Taiwan. Nfunye omukisa nti ebizimbe bino bituuseeko ne ku ntikko yaabyo. Kitegeeza nti abantu abo yadde bangi bategekera abantu baabwe, era tojja kubasanga
nti bano babagobanyiza ekyo nina kubuuka kibuge kuba mukitegedde baleeta tekinologi okusobola okubeera nti babeera n'abantu abalala beeyongera obungi ekyawukanako wano e Uganda abantu bagoba baki bagobe China obungi bwabo batuwa emmere nga tuli mu biseera ebizibu abo batuwa emmere nga tuli mu biseera ebizibu era ne bwe tuba tulina obwetaavu obw'enjawulo batudduukira be bazimba enguudo olowooza bo bali amayinja ensonga ya ttaka tugitunuulira mu kulima tugitunuulira mu kubeera nti tubeera mu kuzimba n'okukolerawo emirimu egy'enjawulo kubanga China tegenda kweyongerako bungi bugazi naye abantu bagenda kukola ki kweyongera Uganda tegenda kweyongerako bugazi naye abantu tugenda kukola ki kweyongera kubanga kiteeberezebwa nti tujja kubeera obukadde nga 6 mu 2030 kubanga mu Uganda mu nsi yonna tukwata ekifo kya 3 obungi bw'abantu okweyongera obungi buli mwaka tweyongera obungi abantu 3 buli 100 mu Uganda omukazi nga Nalongo ono oba omulala yenna ateeberezebwa okuba nti azaala abaana 7 omwaka obulamu mulimu n'abazaala 14 ensonga ey'okubiri gye tagenda kumaliriza naye nga buvunaanyizibwa bwaffe okugibagako y'ensonga ekwatagana mawanga Katonda teyakola nsobi okutonda ng'oli mukonjo okutonda ng'oli muganda okutonda ng'oli munankolo oba muki mukyoli yakola ensi eno mu bwenkanya n'atuyambako okusobola okwawula gwe ku mulala naye nga mukolaganira watya wamu yadde tuli obuwumbi 8 tewali afaanana munne ebisawe by'ennyonyi nnaku zino bw'otambula bakebera amaaso bakebera ne biometrics ku ngalo ebinkumu tewaliyo balongo nti balina identical DNAs nti bafaanagana gwe totendereza Katonda oyo gwe ne bw'ozaala abaana bo 10 mu mukyalo omu naye nga baawukana mu butonde nga buli omu yeefaanana ekyo Katonda yakikola n'akimala gwekanya kuzaala naye buli gw'ozaala wanjawulo ku ki naye basigala nga baana ki babo ennaku zino Trump akoze nnyo kaweefube okukwatagana n'eggwanga lya Isirairi batambula juzi baali mu Saudi Arabia jo babadde mu Sudan bagezeeko okuzaawo ki enkolagana bamawanga ga njawulo naye balina okukolagana kubanga mu nsi tuli muki mwemu era ekyo kituleeta ne ku mawanga g'obeera ng'oli musiraamu oli meeya togenda kubanga oli mufuti okulembera amadiini gatya gonna tovulaba ne mu Uganda tulinamu kye tuyita interreligious council ne bwe tugenda mu busiraamu tubeerayo n'ab'ekibuli n'aboludiki Kampala ne mu bakristaayo tulina kye tuyita Christian council etaba enzikiriza ki z'enjawulo ffenna bwe tufubuka gye tufubutuse ne bamama fiina ne tubeera wansi wa President Museveni kati mu kuteekateekera eggwanga ensonga ezo 3 olina okuba nga okola ki ettaka eggwanga n'eddiini kubanga ku byonna tekuliko alina choice yakyo oyinza okusalawo ku ddiini naye ne bw'oba toyina ddiini nawe oba olina enzikiriza yeeyo awo bw'ogenda awo nga ku 7 Season Hotel oba ku limbo y'abasiraamu twalinawo limbo zaali 4 twalinawo limbo 5 actually twalinawo limbo ey'abazungu gituyita European Cemetery ne tubeerawo ne limbo ey'abasiraamu be bayitanga ba Muhammadan ne tubeerawo ne limbo eya bakatuliki ne tubeerawo ne limbo ey'abaprotestanti ne tubeerawo ne limbo ey'abatayinaaki ddiini abasajja abazungu abaaliwo ebiseera ebyo limbo ezo baakola ki baziteekawo kubanga atalina ddiini taziikanga mukatuliki omukatuliki taziikanga muki musiraamu omusiraamu taziikanga ebintu ebyo byonna abasajja abo baaliwo naye ffe bwe tuzze tubeera mu bukulembeze ne tujja nga tubisaanyaawo
ezo ensonga 3 tetugenda kuzimaliriza naye nga buvunanyizibwa bwaffe okubeera nga tuzimanyi. Njagadde okwogera ku bigambo ebyo 3 nga gwe musingi gwe ŋŋenda okuteekako mu bukulembeze bwe ŋŋenda okubeeramu mu myaka 5 ekiddako. Okutandika ng'ennaku z'omwezi zijja kuba ndowooza nga 3 omwezi ogwokutaano kubanga okulayira kuba kuwedde awo ekisanja kino ekiggwako, naye nga tugenda kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye. 25 ogw'olubereberye munabamu akamala Christmas omwezi gumu nga tugenda mu ki? Kati kiba kitegeeza abanaawo akawuma akalulu Christmas tambula mpola mpola wa Christmas zino manyo gende eyo ne bagamba nti ate lockdown ne bakwatira ekkongo. Mwetalire wano mu constituency wano. Basebo ne banyabo amanya nze Kawuma Mohamed nesimye okubalaba ewange sanyuse nnyo muli mu biseera bya mirimo ate nabaguddeko kiyiifuyiifu kawungeezi kaggulu tiwali amaze ennaku 2-3 ng'amanyi kubanga bannaffe bwe bamanya ate babatandika obbakuba ebikono n'obbateerawo ki ebikingi kyova olaba n'omukolo guno twagala kuguyisa mu kaseera katono actually guwanvuye twabadde tulowooza nti okwera ssaawa 5 gujja kuba kukoze eki guwedde muddeyo mu mirimu mugende mu kusaala n'ebirala. Mbadde mu bukulembeze ebbanga panvu okusookera ddala ku kyalo kino ng'owabavubuka nentuula ku lukiiko LC basinga bungi mbimanyi nembeerako ku division nga kansula w'abavubuka nembeerako ku municipal council nembeera member of parliament. Awantu wonna we mbadde nkulembera mbadde ndekawo omukululo. Mu kaseera kano enteekateeka zange za kuvuganya nga meeya oba kulondebwa kubanga okuvuganya kwendimu kati mu kibuga kyaffe kino eky'Entebbe. Ntebbe kyekyali ekibuga kya Uganda ekikulu ekyasooka. Ekibuga kyonna ng'ekibuga kiba kyettanirwa nnyo mu nteekateeka ez'enjawulo mu bulambuzi mu kusula mu kukolerayo, naye we twogerera olwaleero kizze kiddirira emabega. Omulembe guno gwe tulimu gwakulaba nti ekibuga kyaffe tukizzaayo ku ntikko nga tewali balala bagenda kukikola okuggyako nze nammwe. Twagala okutegeera obusobozi bwa buli muntu yenna akole ekyo kyasaana okukola ng'akyekolera, gavumenti ekole kyesaana okuba nti ekola, buli omu akole kyalina okuba ng'akola, tulabe nti ekibuga kyaffe tukiteeka mu kwesiima. Mu nteekateeka efaanana bw'etyo nina program gye nabatiza Entebbe Kawuma Dozen 5-year program. Tugenda kutambulira mu nnyingo 12 mu bukulembeze obw'emyaka 5 ekigenda okuddako mu nnyingo 12 gye tuyise Entebbe Kawuma Dozen 5-year program. Program eno tugenda kugiteekerawo emisingi nti emyaka 5 bwe giba giweddeko omuntu yenna abadda mu bukulembeze alabira ddala nti guno omusingi gwaliwo, kati gusaana kwongerako bizimbe ki waggulu. President Amini bwe yajja mu bukulembeze ng'Obote agudde yalekawo omusingi gwa Uganda House, bwe yakwata obukulembeze yazimba buki buzimbi. Olwaleero bakadde baffe oluvannyuma n'emyaka 35 n'ebizimbe ebyazimbibwa nga Nile Hotel mu kaseera kano bakyusankyusa ekisenge ne kitunula eno ekya ne kitunula eri ne bagamba nti bakoze nnyo. Mumanyi Serena Amini yali agenda okutuuza wano ku lukiiko lwa Organization of African Union ng'alondeddwa n'azimba woteeri nakati gye tukyenyumirizaamu. Myaka emeka egyo yakulembera emyaka 9, bannaffe bakulembedde emyaka 35, baagala emirala 5. Egyo nagyo bwe ginasukkawo kubanga amateeka gakyusibwa dda mugenda kukulembera oba simanyi na kumanya.
naye mu nnyingo ezo 12 ennyingo gye nalowoozezza nti yankizo gye njagala okubeera nga ntandikirako mu ntebe y'ensonga y'obukulembeze. Nabadde mbuuza bannange wano era nnyinza okubabuuza mwenna, omuntu leero singa oweebwa omukisa ng'omuvubuka okugenda okukolera mu ggwanga erya Japan, ogenda bakuwadde visa, bakuwadde ya tiketi, ne bagamba tugende e Japan okole, ogenda. Okuva wano ogenda e Japan bajja kujjako ndooza dola nga 2,000, simanyi bulungi, naye olugendo olwo lwa ssaawa 14 ennyonyi bwe bateyimiridde okuva wano okutuuka wa Japan, kubanga si wala nnyo ne Taiwan, ziri 13 hours 14 hours. Omuntu akkiriza okgenda, naye omuntu singa agamba nti bakuwadde omukisa gende Congo mu Zaire okole, anegani agende Congo, tirakkiriza. Ne Congo kikwetagisa emitwalo ng'esatu oba ena ng'oyingidde eki Congo, naye tolina kweyayaanirayo, oyayaana genda wa Japan. Congo mu nsi yonna lyerimu ku mawanga agasinga okubaamu ebyo bugagga eby'omu ttaka. Ebirungo ebyenjawulo ebikola amasimu gano, ebikola radio zino, ebikola bomu zinamuzisa, gold, diamond, ebisinga obungi byonna biri ludda wa Congo. Bw'osomako Japan yeggwanga mu nsi yonna erisinga obutaba na bya bugagga bya mu ttaka. Japan terina bya bugagga. Omulimo gwe balina ekiringa eky'obugagga eky'omu ttaka buvubi, naye tetubamanyi nnyo na mu bya buvubi kubanga balina sente omuntu zasuubira okubeera nti afuna buli mwaka eziri mitwalo ng'ena egya dola. Ffe wano nga tuli mu siringi eri, kati gwegeraageranya mu nsawo yo ng'olinamu emitwalo 4 ng'omulala alinamu siringi 5, mugenda ku kkubo kulamuza nkoko. Ki ekireeseewo enjawulo wakati w'amawanga ago? Bukulembeze. Congo obukulembeze buganye okukozesa ebyobugagga byabyo okubayamba. Japan ebitono bye bakozesezza bibayambye, n'abantu ne bettanira nnyo okugenda okuinvestinga. Ne bw'otunuulira ku stock exchange, omuntu tayinza kwagala kugula shares mu Uganda n'atagenda zigula wa Japan. Twagala kufuula Ntebe ekibuga ekyesiimisa nga tukitadde ku musingi gw'obukulembeze. Obukulembeze bwange ngenda kubutambuliza ku nnyingo 4. Ennyingo esooka yakubeera nti bw'oyimirira n'oyo omuntu n'ayogera ekigambo okakasa nti kyayogedde. Integrity. Abantu bangi ayogera n'obuusabuusa oba kyeyabadde ayogera kyeyabadde ategeeza. Trump wabadde mu debate ne munne bwe bavuganya, Trump n'ayogera nti teri wano mukulembeze mu America atasosola mu mawanga nganzi. Bw'abadde ayogera kakati ekibuuzo kibeera nti Trump kyayogera kyategeeza. Basebo ne banyabo, ensonga y'obwesimbu nsonga nkulu nnyo yetunuulira abakyala bano abatudde nakyogo katale. N'obaga nti bannange bwe munnonda nga nze meya wammwe, akatale ako sigenda kakuuma bukuumi wabula n'okukakulaakulanya. Kubanga omuntu aba akakasa ekintu ekyo. Ensonga y'obwesimbu nkulu nti ekigambo kyoteesezza ne banno mu buwandiike ne mutali mu buwandiike kiba kyekyo era nga mukisibyeko ennatti nga kikakafu. Mu nsonga y'obukulembeze nga ntunuulidde akawaayiro ak'okubiri kwe ngenda okutambuliza ensonga zino y'ensonga y'okutendeka abakulembeze. Buli lw'obeera ng'ozadde omwana gwe n'omaliriza ng'okola kimu kyakkaaba bwavu n'otamutwala na mu ssomero lya UPE kubanga gwe tosobola kugula bitabo, n'otamutwala yadde omuyengera omululuuza gwe n'ogamba tolina ssente, omwana oyo oba omulyazaamaanyiza si ye naye naawe gwe kennyini. Nze bwe mbadde mu bukulembeze nga ndi kyamaani w'abavubuka ku kyalo kino nonakava ku ssomero, natunuulira nti sigenda kubeera mu myaka gye gimu ebiseera ebiddako. Ne nnoonya munnange bitwale ku kyalo kimu ne mugamba kati gwe muvubuka n'abeera muvubuka ku kyalo. Era ne mugamba mu biseera byo ng'omuvubuka kino kiba kigwanidde, kino kiba sikigwanidde.
nakulembera nze ensonga z'abavubuka ku kyalo n'enzita ningenda nga kansala kugombolola kamba weeyo amateeka ga Uganda gagamba omuvubuka akoma ku myaka emeka 3 naye ne bw'oba olina emyaka 29 n'ekitundu gakukkiriza okulondebwa naye bwe gakulonda ku 29 n'ekitundu kitegeeza oba akakulemberayo emyezi 6 n'oyingira ameka 3 ate mu kulonda bagamba omalayo kisanja ekyo ogenda okimalayo nga myaka 3 mu emeka mu 5 ng'ensonga ezikwatagana ku bavubuka tokyalina interest yaazo kitegeeza kyandibadde kisaanidde omuvubuka okukulembera ekisanja kitya kimu okay bw'okikulembera ku myaka 24 kiveemu ku myaka 29 olyote omuvubuka ki omulala kubanga oba ofunye omukisa ogubeera mu bakulembeze n'obakakasa nti olina obusobozi kamba ekyokulabirako muti mutyanga myaka munnaffe muganda waffe ate mutowa ali mu myaka 38 babadde barankinga olunaku lw'eggulo ba opposition leaders abasinga okuba abamaanyi mu Africa mwabadde mu Bobi Wine number 1 opposition leader mu Africa tebamutaddemu nti yasinga obukulu tebamutaddemu nti yasinga okusoma tebamutaddemu nti yasinga obuddugavu oba obutono naye bamutaddemu okubeera major or most opposition leader mu Africa lwakubanga ensonga z'abantu azitegeera nnyo kakati bw'oba obadde kansala w'abavubuka oba olina omukisa ogwolesa obusobozi bwobwo kubanga n'amateeka kakati bagalongoosezza n'omwana w'emyaka 18 asobola okubeera president si bwe guli ate mwe temutya omuwala yabadde awangudde obwa prime minister obwa Belarus yabadde ali mu myaka ndowooza nga 38 lwakuba akalulu bakakyankalanyiza muwala muto n'abalala bangi lisiti nene tusobola okumenya president owa prime minister wa New Zealand tusobola okumenya owa Ireland tusobola okumenya owa France bakyali mu myaka gya kivubuka n'olw'ensonga eyo ako kaali kamu ku nsonga lwaki nti abavubuka tulina okuzimbibwa naffe nga tulina okubazimba kati abakulembeze ng'alina okubeera bwatyo nembeera ku gombola nenvaako nembeera ku municipal council era lumu tuba tuluddeawo ku municipal council nembategeeza nti nze ngenda kubeera kansala wano ku municipal council omulundi ogwo kuba ngenda mu parliament kyali tekikkirizibwa tutudde mu lukiiko awo ne bamu mukabye ne bagamba nti council wano wendi ekisanja kimu kubanga wano sisaanidde kulwawo nnyo nembeera ku council nenvawo nengenda mu parliament era olunaku lwe nalondebwa nenga nti banengenda kubeera mu parliament terms 2 ekyo nekiwa bannaffe essuubi abalala nga bakakembo nti balina omukisa okukulembera kubanga bakakafu nti ono akulembedde ekifo kino agenda kukola ki kuvaawo kati naye bwawangula kiba kimukakatako okutendeka abalala bajje bakole ki bakulembere olwo tetugenda kugenda mu buwaŋŋanguse tetugenda kwekuba bikono tetugenda kubeera nti twevuma kino nakiri obukulembeze ngenda kubutambuliza mu kuzimba abakulembeze ku mitendera gyonna okuviira ddala ku LC1 mpaka ku parliament kubanga mu parliament bw'oba olina ebisanyizo ebyo byebivaako okuba n'ebisanyizo ebikufuula pulezidenti w'eggwanga ng'olina ebisanyizo byaki bya parliament kakati akawaayiro akalala kwe ngenda okutambuliza obukulembeze kali okubeera nti oli mwerufu mu nkola ne bw'okola ekintu ekirungi naye nga tekitegerekeka lwaki okikoze na butya bw'okikoze kiyinza obutategerekeka twetaaga transparency twetaaga abantu nga beenyigira mu bye tugenda okukola ki okukola ensonga eyo egenda kuba yankizo nnyo mu ntambuza yange ey'obukulembeze n'ensonga ya accountability okubeera nga oyoleka bulungi nnyo ensaasaanya y'ensimbi bw'ozifuna ne bw'ozikozesa oli ayinza okugamba nti nkuzimbidde akatale yesi nga azimbye akatale naye nga bamuwa $50,000 okuzimba akatale ako n'azimbisako $200 naba nga azimbye akatale naye nga sente zisinze tezikoze muki mulimu ogwo mujjukira wano bwe baali baddaabiriza oluguudo olw'Entebbe bagenda ne bayiwako Collins
ng'omusana bwe gwaka amayinja gavaako era emmotoka nnyingi wali kulido zagwanga ebigo omuntu agenda kweyapota okukola kaava eyo emmotoka tebeera nga tegripinga ku luguudo ng'evaako naye ng'oluguudo balukoze eki balukoze tugenda kunoonya n'okufeffetta ebintu ebikoleddwa mu ntebe oba ddala sente ezigenzeeko zeezo bwe totunuulira luguudo okuba ngalo oluguudo lukolebwe ku mutendero gwe lina okukolebwa tetwagala luguudo okukolebwa nga mukoka bw'atonya abadde kolansi ate bifuuka binnya tugenda kukola accountability eri sente zammwe kubanga musasula emisolo mu mirimu gyammwe egyenjawulo bakadde bange enyingo egenda kubeera yankizo nnyo mu ntambuza yange ey'obukulembeze mu kibuga kyaffe kino eky'Entebbe nabategezeza tugenda kutambulira ku mulamwa ogwa Entebbe Kauma Dozen 5-year program bwe munyweza obukulembeze togenze Japan ogenda kubeera ng'osigala wa Uganda nga weeyagala ensonga ey'okubiri bakadde bange yensonga ey'emirimu mu Uganda emirimu kafuusa akaki akalimo ate kazze ne kagwamu n'ennabe wa covid bw'olaba ne sente za masiki baalyandye bafulumya obuwumbi 8 zigule masiki ate abaana badda ku ssomero babagamba mugule eki masiki naye obuwumbi 8 mu meka bubiri bwafuluma bagule masiki ne baddira district namba erimu obukadde 3 oba 2 ng'eyewakiso ne baweerezaayo masiki 4,000 nga ne mu Ntebbe municipality tezikola ki tezimala so ensonga y'emirimu nkulu tulina mu Uganda emirimu gino ngenda gitunuulira bwenti emirimu gino ngenda gitunuulira nga tusinziira ku kitundu tugenda kutunuulira emirimu gino nga tusinziira ku ggwanga national mu Uganda yonna nga bwefaanana tugenda kutunuulira emirimu gino nga tutunuulira emirimu egyeri ebweru waki w'eggwanga mu nteekateeka eyo twagala kugitemamu emirundi 2 emirimu gye tuyita informo gibeera emirimu abantu mwe beenyigira ebiseera ebisinga abatagenze nnyo ku ssomero naye ate kaakati n'abasomi bakola ki bagyenyigiramu kubanga tulabe wetubeeredde mu covid n'abasomesa bangi tebagenda kuddayo bagamba nti bwe neekolera capati zange wano esente zenfuna zisinga zenfuna ku ssomero kubanga omusomesa owa secondary alina diploma bamusasula emitwalo nga 47 bw'ozigabyamu ennaku 3 abafuna sente meka buli nnaku mwami Swaibu abamala amateeka temulimu kubala mukose abafuna omutwalo gumu 15 mu 5 omusomesa alina diploma ng'asomesa secondary school olunaku afuna omutwalo gumu 15 mu meka mu 5 kakati omusajja oyo bw'aba akoze chapatizi naaba ng'asobola okukola emitwalo gy'ebiri n'ekitundu ng'omugamba ddayo osomese kati tugenda kutunulira informal sector mwe muli abantu abangi abasinga mu Uganda kubanga abantu abakola mu Uganda buli akeera ku makya okugenda okukola mu Uganda ebitundu 65 ku 7 abakola bali mu informal sector be babazi be baweesa be bali mu busuubuzi mu wino be bali mu butale be bakola emirimu gyonna egyo egyalejjalejja kitegeeza nti awo osaana nnyo okuteekawo essira abali mu informal sector nga tujjeko sector y'ebyobulimi kubanga tujja kutunuulira n'obulimi mu bibuga eggwanga lya Isirayiri eryo lifulumya nnyo ebyobulime naye nali mbategeeza bannange be nali nabo nti okuva ku booda okutuuka ku booda ya Isirayiri okuva ku booda okutuuka ku booda bw'obeera mu motoka ovugirawo eddakiika nga 35 naye balima ne batunda n'ebweru waki w'eggwanga naye nga gwe okuvuga emmotoka okuva e Kampala okutuuka e Masaka nga tosanze jjampu
kikwetagisa hours meka 2 ng'ovuze buvuzi ku express naye wali tebereza ng'ovuze 3 ku ssaawa 2 otandika okuteeberezaamu obunene bw'ekifo. So ensonga y'emirimu tugenda kugitunuulira otya bwe tukulaakulanyiza sekita eyo eri informal ne formal. Mu nteekateeka ya formal okumenyaamenyamu akatono tugenda kutunuulira ebitongole bya gavumenti ebiri mu kitundu ebiri mu ggwanga bannantebe babiganyuddwamu batya. Bwe tuba nga tulina abajja entebe okukola kweyako kitegeeza ne gavumenti erina ebitongole ebiri ejjinja ne bannantebe basaanira okugenda ne bakola ki ne bakola. Bannantebe bakole mu bitongole bya gavumenti ebiri wano naye ne bannantebe bakole mu bitebe bya gavumenti ebiri ebweru waki wa ntebe. Naye gavumenti obusobozi bwayo okuwa emirimu kitono kubanga tulina universities nga 4 mu Uganda. Buli mwaka university efulumya abaana nga 1,500 naye gavumenti bweba egaba emirimu egaba emirimu 2,250 buli mwaka. Kitegeeza nti emitwalo 5 nga n'ekitundu gavumenti esobola giwaki mirimu. Kiki tugenda okukola entebe wano? Entebe ngenda kubateerawo kye muyita incubation center. Omwana amaze amateeka nga nsaamu oba swipe nga akyali bamuyita barista. Omuntu agenda mu kooti nga tagenze ku LDC babayita ba barista, si bwe kiri? Kakati ate agenze ku LDC ne babeera ba advocate. Tugenda kuteekawo incubation center. Omwana amaze okusoma accountants, omwana amaze okusoma social science ne subjects endala ezigwa mu kitinga ekyo kuba mu ntebe tulina mu businesses ez'enjawulo. Abaana abo tubateerewo resource center, tugiteekemu internet, batandike okukola omulimu gwa volunteerism. Tulina abantu bangi abalina supermarket, abalina business zammwe ez'enjawulo nga mwagala okutegeka ebitabo byammwe kuba ne boogenda mu bank okwewolayo akakadde kamu baagala oluusi okubalaga ensaasaanya n'ennyingi zaayo. Eyo sente abaana bano abasomye bagenda kujja bakole emirimu voluntary eri omuntu alina business nga hotel. Omwana oyo tumuwa omukisa okwogerako ne nannyini woteeri eyo. Omwana oyo tumuwa omukisa agoleko obusobozi bwe eri nannyini ki woteeri eyo. Abaana bonna bafuna omukisa nga bali ku university. Omwana asukkulumye mubane mu university musigazanga tutorial assistant. Gwe bonna afuna omukisa ogwolesa obusobozi bwo nga wabula woteeri eyo mu byamateeka omusajja oyo ajja kwekwatako. Omukisa tugenda gukreatingawo mu buyigiriza obw'enjawulo mu mateeka, mu accountancy, mu social sciences. Mbadde chairman wa Red Cross Entebbe. Era we nabeera ne chairman wa Red Cross ne bategeeza nali njagala kuzimba goloofa yasigala ku foundation ya kalina wali okulinaana survey era we yasigala. Ebyo n'ebitongole bwe tuba tusome social sciences okuddaabirira n'okuyamba abantu abaana abo tujja kubayunga ku bitongole ebyo. Nina omu ku bannange abaali abavubuka ebiseera ebyo gwe nayingiza mu Red Cross. Kakati akolera climate change. Climate change bwe batunulira enkyukakyuka y'obutonde bw'obudde oba bw'ensi. Ekitongole ekitebe kyakyo ekikulu kiri mu America. Naye bakolaganira wamu n'eggwanga lya Switzerland. Omwana oyo yatandika nga muto. Bwe nava ku bwa chairman w'abavubuka ne mbumukwasa. N'agenda n'abeera ne chairman w'abavubuka mu Uganda. N'ayolesa obusobozi bwe ekitongole ekyo ne kimusigaza ne kimukozesa. Afuna sente omwezi ezisinga oba ezenkanankana omubaka wa parliament mu Uganda. Era yo bwe muganja ngu weesimbewo takirowooza nako. Obusobozi obukola ebintu ebyo tukola ki? Tubulina, twagala kubuleeta wano waffe. Okay? Kakati mbawaddeko akatono ku incubation center. Naye ate tugenda kukolawo center ya Juakali. Nali mbuuza bannange abakola welding wano mu Ntebe. Mu Ntebe yonna temuliimu alina kyuma kya welding kyokya stainless bye bino ebyuma ebibeera nga ku mudguard z'emmotoka oba abakola balcony ne bateekako ebyuma ebimasamasa. Wano mu Ntebe tewaliwo kyuma kikola mulimu ogwo. Era bw'aba ayagala okwokya ekintu ekyo ekya stainless agenda wa Kampala. Tugenda kuteekawo center eya Juakali. Ebyuma
ebimu bye mugenda okwegattirako nga kikukolera omulimu ogwo. Sente ezo nga tuziteekamu abaana baffe abakugu okubeera nga batandika n'okukola obwannakyewa bafune omukisa okwolesa obusobozi bwabwe nga bayamba ate abo batagenda waggulu. Ate nabaana abagikola bayigirize bannaffe abagenze ku yunivasite, kubanga abasinga ku yunivasite babisoma mu mpapula ate ngaobiteeka mu nkola tebakola ki, tebabisobola. Twagala okubayunga. Naye ate emirimu gyammwe ng'ababazi ng'abookiba welding oba bamakanika tugenda kugiwa nnyo enkizo ey'amaanyi mu mirimu gyammwe egyenjawulo wemukolera. Basebo ne bannyabo tugenda kutunuulira ensonga eyo mu nteekateeka ey'ekitundu, mu nteekateeka ey'eggwanga ne mu nteekateeka ey'ebweru w'eggwanga. Kubanga mu Uganda tukyalina international airport emu yadde Hoima bagizimba naye ekyali luddawa. Kitegeeza abantu abasinga obweru kugenda ebweru okukola bonna bayita luddawa. Kaakati minisitule ya Labour erina ekitongole ya Gender and Labour balinamu department ekwatagana kutwala abantu ebweru. Ebimu ku byetaagisa okuteekawo kampani eyo weetaaga ogiregisitanga ng'olina obukadde 5 ezisobozesa omwana ng'afunye obuzibu okukola ki, okumuzza n'okutuukiriza obukwakkulizo obw'enjawulo. Ezo kampani tugenda kuzitandikawo. Abamu ku mmwe muzidukanye ate abamu ku mmwe muzikozese okutwala bannaffe okunoonya emirimu wa ebweru. Eri abo abantu abasomye n'abantu abatakoze eki, abatasomye. Ekyo tugenda kukikolako. Ennyingo ziri 12 ebyemizannyo. Cheptegei babadde bamuwa $4.5 akyuse obutuuze. Badde bamuwa $4.5 ana, something like that. Akyuse eki obutuuze. Aleme kubeerawo munnayuganda abeere munnaggwanga eddala. Gwe leero ani yali akunoonyeza nga ayagala kuwaayo siringi 10 ekya $1 ne bwe naakita siringi 10 oba 10 kimu ekyaki ekya $1. Kaakati ebyemizannyo efuuse business. Cheptegei bw'amaze okukuba rikodi ez'enjawulo 2 MTN bwe yazze wano yamuwadde n'akasiimo ka $1,200,000. Tubadde n'abaana abyemizannyo. Ebyemizannyo mbirinamu nnyo enkizo nabirimu nga ndi mukulembeze naye njagala bitwala ku mutendera omulala nga nteekawo ofiisi akwatibwa ku byemizannyo eri abaana abali mu masomero n'abatali mu masomero naye ne bajeti yabyo ebeere ng'erinnya. Tetugenda kuddira bajeti ya kanso ey'ebyemizannyo omwaka mulamba otekeko akakadde kamu n'ekitundu kagenda kukola ki. Nabawayo ekyokulabirako kimu eky'omwana agaggawadde mu kusamba akapiira. Bwe nategekanga ne Kawuma Cup yajjanga awo n'ekiwafu Ande Mwesigwa. Ande Mwesigwa yamala senior 6 talina degree. Ande Mwesigwa alina essomero. Ande Mwesigwa alina academy. Ande Mwesigwa alina farm. Ande Mwesigwa alina hotel. Alina apartment. Newa senior yakumeka ya 6. Okay? N'abaana bangi nnyo abazannya emizannyo egy'enjawulo twagala kugifeffeddayo. Jjo nabadde ndaba nga Golola bamuwadde ennyumba oba program mwagirabye ku TV. Golola alina degree me naye buli alina degree kati asula mu nyumba Golola gyali. Golola kuba taekwondo buli muzannyo gwonna oba muzannyo gwa chess oba muzannyo gwa ludo oba muzannyo gwa pool table oba muzannyo gwa tennis. Emizannyo gino gyonna gina competition okuva ku local okutuukira ddala ku international level. Ebyo ngenda kubiteekamu n'ebisaawo ebyaffe okubinunula okubijja mu mannyo g'empisi n'okuteekawo ebisaawo ebirala. Wano Entebbe ebyemizannyo tuzannya mizannyo gya primary na post primary nga biwedde. Ogwo omwaka gukoze eki guwedde. Nze natandikawo n'emipiira ne tuva mu mbuzi ne tuzannya ente ne ntandika kuteekawo pikipiki. Era abawangula pikipiki ez'enjawulo baazikozesa ne zitandika bakolera mulimu nga piki evudde mu kusamba kapiira ate netandika kola ki business. Kati emizannyo tugitranslatinga okuva mu kunyumirwa. Kubanga nateekangawo embuzi nga bwe bawangula nga bakirya naye nga embuzi ntono kanteekewo ente nga bwe bawangula nga bakirya ninga nti nedda kati katuteekewo pikipiki bwe bawangula kale kulya n'atwalako omupiira oba oluwagi naye ebiseera ebisinga eba erina kukola ki business. Era tournament yali esembayo lwakubanga bagitawanya nali maze okugula emmotoka nga ngenda kugiteekawo kugizannya omupiira nga kubeebaza kunteeka mu kulembeze omupiira ne bagucyankalanya
olunaku tekwali kutandika bwennyini bajja batandika okuwane nomusemo lukampya bagenda kukiwa bannantebe ebyo tugenda kubiteekako essira tonamenti eyo mukijukira era etandisi bakivuluka bwe bati basebo ne banyabo twagala ebintu bingi nnyo okubiteekako essira Ntebe omukka omulala Ntebe kifo kya bulambuzi tulina ebyobulambuzi bingi wano nga ne palamenti eyasooka okubeera epalamenti ya Uganda yatuulanga wano wa Ntebe wali ku Ministry ya Agriculture yali palamenti ebyo byonna twagala okubizaaki obujja amakati g'ensi mu nsi yonna gayita wano Kigungu gye tuyita Equator amakati ebyo byonna twagala obiraga baki bannantebe abaali bagenzeko mu America naye ne Uhuru yakikola wano e Kenya eggwanga eryo bannansi bagenda ne balambula ku State House ffe tulengera mataala gaalyo kino kirina okubeera nakyo ekyaki ekyobulambuzi mwe munyweza byakwerinda abantu oba bayingira mu White House mu America oba Uhuru ayita abaana ba primary ne batuulako mu cabinet room wane waffe nawo kisaana okukola ki okubeerawo kubanga byo byonna byaki bya bulambuzi botanical garden eri Ntebe mu Uganda wonna wetusobola okunona emiruluuza wetusobola okukola ki ebyo byonna byaki bya bulambuzi education center eri wano buli nnaku za mwezi nga 26 n'ennaku z'omwezi nga 2 January 26 December 2 January bannayuganda bonna abawala abamanyi okusiba obumonde bonna bagwerawa babuyita bumonde bagwera ku biiki simanyi abeera kusoba n'abagomesi bagendayo bamukyala okay kati Ntebe resort town twagala tulabe gwakola chapati gw'omubazi gwewa hoteri gwavuga boda Entebe efuuka atya ekifo ky'obulambuzi nga naawe okola ki kukifunamu mu nnaku ezo bajja ne banoonya ne gonja oba muwogo omwokye mu kitono nga takola ki nga talabika Ntebe egenda kubeera resort destination okubamenyerayo akantu katono International Tourism Day mu Uganda Tourism Day tugenda kufuna Entebe Tourism Week nga kyabuwaze eri buli ssomero lyonna erya primary ne secondary okutwalako abaana bali ku airport okutwalako abaana bayuluzu omwana alabe ennyonyi bwesituka afune obwagazi bw'okuvuga ki waliwo akaana akato ka myaka 6 kavuga ennyonyi ya Ethic oba mugita Etihad 6 years nekagisula Boeing 747 naye omwana nga aloota makonkome ayinza okuloota ku Kenya olutalo nga luwedde basebo eyo nkonye ku nsonga ya tourism nene nnyo eggwanga lya Thailand yeggwanga eryasoose mu nsi yonna okugulawo tourism era ennyonyi zatandise okugenda wa Thailand abantu bagende bakole ki balambule kubanga ekyobulambuzi nyingiza yaki ya sente amazzi gano kya bulambuzi beaches za bulambuzi parliament yasooka ya bulambuzi ate abantu bagenda kujja balambule ne meya asinga okukola mu Uganda basebo ne banyabo tulina ensonga y'obutale eyo ngazi ate eyo yange ndi ku mutima nene akatale k'omu kitole ako twayisa sente mu parliament ey'omunaana nga zeewoleddwa mu Arab Development Bank ne banka endala African Development Bank ne kazimbibwa bwe kaba kazimbiddwa twagala okulaba nti abantu abagoberwa mu leisure park abantu abakolera ku mabbali okwo baweebwa ebifo ebisava tetwagala nti kazimbiddwa buzimbibwa
omuntu munnantebe alina kapito w'emitwalo 5 yakalabe langi bulungi ne twagala akagajumiwemu ekyo tewali agenda kukikola n'obutale obutazimbiddwa obulala bubeere nga buzimbibwa n'ebyapa by'obutale bibeere nga bituli muki mu ngalo abantu abali nakiwogo abantu abali ekigungu akyali kansala gavumenti yatuwa $5 million okukulaakulanya omwalo gw'ekigungu awamu ng'omwaka era emyalo gy'entebe emeka egiri gazete kubanga omwalo gw'ekigungu guno gwe gwasooka okubaawo ng'ogwekasenyi tegunakola ki naye kali bizinesi esinga kasenyi esinga kigungu lwaki ekyo kyekitwala omuntu e Japan n'atagenda wa Kongo basajja abakongo beeyirusa buki naye toyinza kusanga mu Japan alwana kweddugaza basebe ne banyabo ensonga y'obutale tugenda gikwatako nnyo namaanyi obutale buno ngenda butunulira mu bintu bibiri ngenda kubutunulira obutale obuliwo tugenda kutunulira obutale obuli digito obutale obuli digito bwe butale obwogerwako olwaleero osobola okunyiga ku ssimu n'onyiga Jumia n'akuleetera essaati ewaka twagala okutendeka bamaama baffe nammwe abantu abali mu bubazi mutandika okuyingirira obutale buno buli ki digito obw'essimu essimu bwekulaga oli gwe bakutte ng'ali bwereere essimu etwagala ekuyambe n'okunoonyeza ki sente ekyo tugenda kubeera nga tuli basaale nnyo nakiraba e Rwanda nga bakikola kubanga mu palamenti nali komiti ya ICT twasobola okutambula mu mawanga mangi okulaba tekinologi bwayamba omuntu wa bulijjo okumuleetera sente muki mu nsawo tugenda kutunuulira ku nsonga y'ebyobulamu ne safety ey'ensonga ngazi mu pakigi yange ye program dozen egenda kubeeramu naye okoonako akatono nnyo ku bigambo bya safety waliwo omuwala waffe juzi omudaala gwe gwayidde mu katale naye local government act buvunaanyizibwa bwayo okubeera ne fire engines yadde tulaba fire brigade nga poliisi n'obuyinza si bwa poliisi obuyinza mu mateeka bwa local ki government okutuusa nga palamenti emaze okukyusa ki amateeka programu yange mulabye ebibanda by'embaawo nga bijja mu ndeeba nga bijja ekawempe emaali yonna neekola ki nesanawo twagala okulaba nga tuprotecting emaali yammwe eri very vulnerable ng'abantu abali mu mbaawo abantu abali mu butale naye n'abantu abalina amayu gammwe ag'enjawulo okubakonerako akatono ennyo kireemu eya fire extinguisher kireemu bwe buno obupayipu bwemutera okulaba mu taxi ako kabeera kakira etya emu akantu ako mu maduuka bakatunda $5,000 nga ndi mu kanso nja kuteesa n'ababukola n'ababwimportinga tubeere nga buli muntu kasobola okumutuukako ku $2,200 n'ekitundu omuntu obeere ng'olina akantu ako akatandikibwako okuzikiza omuliro muki mu makaago bwetugamba nti akantu kano ka $2,200 n'ekitundu tugenda kuwa emyezi 6 kasasule wabaire ozisasule waliwo awo muganda waffe bamuyita Lubira baali batutte moroka yo gikolawo nejja neggwawo nga batunula buki neggwawo ng'obusobozi obugizikiza tebuliiwo naye extinguisher eya kilo 9 bagitunda since $20,000 municipal council buvunaanyizibwa bwayo okubeera ng'eteeka wakiri extinguisher emu ku buli kyalo okubanga tulina ebyalo 25 emirundi $25,000 ezo sente council nesobola ng'entandikawo y'okulwanyisa obubenje ate n'okuwaliriza amasomero gaffe okubeera n'ebintu ebyo batulabye abantu bangi nga bayidde amasomero abaana bakoze eki bafudde ensonga ya safety ewaka mu masomero ne mu bizinesi yaffe okubeera nga ekola ki tugibeerawo ensonga nyingi tulina ensonga y'ettaka egenda kuba yankizo n'abategeeza ettaka teriyongera bungi naye abantu tweyongera obuki obungi nze olwaleero nina haki 3 nkyabuzaayo haki etya nkyali ensonga eyo tugenda gitunira nnyo y'ettaka bakadde bange programu yange endala egenda kubeera ku ffenna kye twogera nti obukadde ki obukadde magezi nina programu bagiyita gold for all
program bagira batya gold for old. Abantu bano abakuze tulina okubeera n'enteekateeka ey'omuzinzi ebatunuulira nti bakitiibwa abatambuddeko ebweru mu Bulaaya eyo yonna. Bw'oba otudde bwoti mu baasi omuntu omukadde n'ayingira kikkakatako obukakasa okuviira omukadde oyo akole ki atuule kikkakatako olumulabo oba omumanyi watukoze eki. Naye twagala okubatunuulira mu byobulamu. Abakadde bano bakoledde ebintu bingi ng'ensi eno, naye olw'okuba tebakyalonda, olw'okubanga tebakyawa musolo, abo tubeera tutte tukyababala nti bakola ki nti webale. Nina enteekateeka nnene ekwata ku nsonga y'abakadde, nja kugibayitiramu ng'ekiseera ekituufu kituuse. Omuntu yenyumirize mu buwangaazi bwe, obuwangaazi bwe ereme kubeera ng'ate kizibu gy'ali. Tulina enteekateeka ekwatagana ku by'enguudo ne ku by'amayumba n'ebirala. UN Habitat erina enteekateeka ng'etunuulira okusomoozebwa kw'abantu abasuze naddala mu bibuga. Partnership tujja kuzikola, tuve mu bano abakukuta obukukusi, tujja kukola partnership okulaba nti concession zikolebwa, abantu batandika okugula poloti nga bagenda wa mu bbanga. Municipal Council ettaka lyerina, abantu tujja kukwatagana nabo tuteekeko ebizimbe nga mu Bungereza bwe babikola, nga family bagikwasa ennyumba eyo ne bagigamba tubawadde emyaka 4 okusasulira ki enju. Esente ezo ziba zivaamu ate ne zizimba awantu awala, kubanga abantu mubagoba mu lusa naye plan eziba accommodate nga tezikola ki teziriiwo. Gwe bw'oba okkiriza obuyinza nga taata w'abaana ewaka, olina okulabirira oyo alwadde, olina okulabirira oyo ayeeyagala, ne gwe bagamba nti waddalu. Tewali yandinyumiddwa kujja kubeera kumpi eno na bikere, kubanga Katonda naye bikere yabitegekera ngeno gye birina okukola ki okubeera. Kati ffe eri gye tulina okubeera waggulu ng'abantu buvunaanyizibwa baffe bakulembeze. Enteekateeka endala mu package yange ya dozen program yenteekateeka yange n'enkolagana y'ebibuga ebirala. Foreign policy, Ntebe erina enkolagana n'ekibuga kya Istanbul. Istanbul efunye eki mu Ntebe, Ntebe efunye eki mu Istanbul. Mu bavubuka, mu basomesa, mu bantu ababazi oba abokiba ebyuma mu nteekateeka zonna ezifaanana bwe zityo ne mu bukulembeze. Nze Johnson Prime Minister wa Bungereza mu kaseera kano y'omu ku baawonye COVID. Bakwatawo nalebo kyanjo nti alwadde COVID. Bakwatawo nalebo kyanjo nti alwadde COVID naga nti wanyina n'omukyala alwadde COVID. Kubanga nzi kirabika nina ki nga nti atwagala nabagambe wange n'abaana 15 nabo ngendi bakabiri twagala gwe ne bamuleeta entebe ne bamuterekawo ennaku 10 tebamuwalidde ka aspirini ne bamugamba kati COVID awenye genda. Onalebo kyanjo yawandika ebbaluwa ng'ayogera ku experience eyo. Naye omusajja oyo yali mukulembeze wa kibuga kati Prime Minister. Okay? Naliko mu Kingston kibuga kiri kyabagagga ng'omuwala kansala waayo mu kitundu ekyo yava Kenya. Kingston kiri waggulu wa Bungereza, wakita Kingston. It is an executive town. Ng'omuwala kansala waayo yavaawa Kenya. Tugenda kufeffetta bannaffe tuzimbe enkolagana. Ebibuga ebyo bibeere nga tukolagana nabyo bituyambe netutamanyi ate nabyo nga bikola ki bituganywamu. Kuba tulina okubeera n'enkolagana nga batufunamu nga naffe tukola ki batubafunamu. Tujja kutunuulira ebyenjigiriza ne culture, tujja kutunuulira ensolooza y'emisolo. Omuntu afuna ekinene asasule ekisaanidde, ate afuna ekitono naye abeere ng'atunulwa mu ngeri ey'enjawulo. Mulimu omuntu alafuubanye okubeera nti abeerako kyakola. Ezo tax holiday tujja kubeera nga tukwatagana nabo okunoonya gavumenti okubeera ng'ebawa holiday basobole okubeera nti emirimu gyabwe gikola ki gikula. Njagala kumaliriza n'ensonga eno. Tekyandibadde ekigenderwa kyange kwogera ku bantu balala naye boogedde ebigambo bingi. Njagala kutangaza ku nsonga nga bbiri mugerageranye kubanga bagamba kawumayengere n'arema. Omuntu okubeera nti oli mukristaayo teriba linnya. Obukristaayo kitegeeza biki bikolwa. Okugamba nti gwe Muhammad tekikufuula muki
musiraamu. Obusiraamu kitegeeza biki bikolwa. Kakati bw'obeera nti oli wa DP olina okuba okoleera. Bw'oba nti oli wa NRM olina okuba nga okola ki okoleera. Kakati President Museveni bwe yajira mu Uganda wano yasanga Uganda erina ennyonyi z'abasaabaze 9. N'agamba ennyonyi zo zonna tezikyampola bizinesi tuzitunde. Ennyonyi zonna ne zikola ki? Abaana abaffe bano be tuzadde abali mu myaka 10 n'abalala bwe balaba nga tuguzeeyo obunyonyi buno obutakyali na spare parts tulowooza nti tukoze nnyo. Naye ng'ennyonyi ezisinga obungi zakola ki? Zatundibwa. Obukulembeze bwe twalimu nga bakansala twaleka Kamunye ku division A, ne tuleka ne Kamunye ku division B, ne tuleka ne Kamunye ku municipal council, ne tulekawo n'akamotoka omugenzi Kinobeke yakola ki? Eyavuganga Ntebe municipal council ng'erina emmotoka va ku zaakasasiro naye zigenderedde okubeera nga ziyamba abantu baki. Mwami Sessanga yalekawo Kamunye eyo nga tugikozesa. Kityo yalekawo Kamunye, Kabuye yalekawo Kamunye, ne balekawo ne council. Mukulu Kayanja olwayingira mukulembeze okufaananako nga Museveni yatunda ennyonyi naye emmotoka zino zonna naakola ki? Kati obuuza oli musiraamu toli musiraamu. Bakadde bange bwe twali tulonda okulonda okwagwa 2016 mu Mayor's Garden nga DP yasimbye bawa abakulembeze, twalina mwami Waso Kasule nga chairman wa division A ng'avuganya ne Mutebi ng'avuganya nali independent bamuyita Amodi Bakahuna. Bwana Kayanja ng'enkya balonda yayita Mutebi n'ayita Bakahuna n'ayita ne Waso wa DP nagandi bannanga abantu b'ekatabi abantu bano bonna mubalaba gwe munaasiima gwe munaakola ki gwe munampa. President Museveni bwe yajja wano Entebbe yayimiriza tumusiimi n'agandi bannange ono muwala wange naye abikoze wonna wangi. Naddira candidate we NRM, naddira ne candidate wa independent we NRM n'agamba ono ifulaga beara naye noono candidate bannange gwe munaaba mulabye yoyo. Awo ani afaanana ekikolwa DP ne bagikuba ne bagiteeka ku ki ku ttaka nga tosobola kuyimirira na munno mu kaseera k'okusomozebwa ng'omaze okulondebwa ng'enkya balonda ggwe. Musajja mukulu akulembedde ebisanja 2 agandi kakati njagala kyakumeka kyakusatu. Bwana Waso ensonga emu eyamukubya mu division A yagamba nti nguluka yanje nengera ebisanja tebigenda okuggwayo bw'anaaba amaze nze ngenda okukola ki okuddawo. Oyo ne bamukuba bakuba wano Segujja ng'akulembedde ekisanja kitya kimu. Bwana Kayanja n'akwatagana ne Namayirira ne bagobaganya ani Segujja. Namayirira n'agamba fine. Bwazze wano n'agamba nti engeri ebisanja tebiggwayo ebibiri nange ngenda kukulembera ekibuga kyaffe. Ne balyoka bagamba Namayirira gw'olina omuze omubi. Olaba bakaba banno tobataliza. Ne bayigganya omusajja naye Entebbe n'akola ki? N'agita. Kakati bakozesa Anite Mama Mbabazi. Anite ng'ayagadde okuvuganya ku bukulembeze bwaki? Nga Mbabazi ayagala okuvuganya ku bukulembeze bwaki? Bw'eggwanga. Bakozesa Buulu nga bamukuba nga Namayirira ayagala okuvuganya ku ntebe yaki? Y'ekibuga. Kati awaani akola ng'oli. Basebo ne banyamu Mwami Sejjusa bwe yagamba nti obukulembeze bugwanidde okukyuka bamuteeka ku nninga okukakkana aliira ludda wa mawanga. Bwana Waswa bwe yagamba nti ayagala bwa mmeeya aliira wa mawanga. Embeera eno enyigiriza abantu abalala esaana ejje ku ki ku kkomo. Bakadde bange mu kaseera kano nandibadde ndowooza nti baganda baffe nga basembyose oba baganda baffe nga ba Anet Baliga be bandibadde bakansala baki be bandibadde bakyamaani b'amagombolola oba be bandibadde bavuganya ku bwa meeya oba ku bwa MP nga ffe tumaze okubatendeka. Kubanga bwe twali mu Central nategeeza abantu bano Mukulu Kayanja nange Kawumu tukwate akazindalo tuwagire Kakembo, tukwate akazindalo tuwagire Namayirira ku bwa meeya Ntebbe eddemu ekole ki etinte. Ekyo tekyakolebwa n'olwaleero
mwami Sembyose bakyamwagala ku bwa kansala ne kansala Baliga bakyamwagala ku bwaki bwa kansala. Bannange ensonga nyingi nnyo ddala. Ennyumba z'emanyago gavumenti ya wakati si yazitunda oba okuziremya abatuuze abazirimu, naye ekyo kyakolebwa obukulembeze bwa wano ng'obukulembeze bwa gavumenti ya wakati bwe buzatuleza Nakawa. Ebikolwa bye bijjirayo ddala omuntu oyo kyabaali. Obudde butambudde, twabadde tulowooza nti tugenda kufumbikira olukiiko no ssaawa 5 naye tugendedde ddala kaakati essaawa ndoza ziri mu 7. Njagala kubeebaza ne sekwebaza, njagala kubasaba okutandika n'olunaku lwa leero munkwasizeeko ku lubimbi luno. Program tuyita dozen program ekwata okuviira ddala ku mwana omuto mpaka ku mukaddooli gwe tumanyi nti ali mu myaka 10, okuviira ku oyo atamanyi kuwandiika linnya lye okutuukira ddala ku muganda yaffe oli alina digiri ey'okusatu. Ab'amawulire bano department ngenda kubeera nayo entebe, kubanga mmwe maaso mmwe ttaala ya ntebe. Ne bwe twogera ebintu bino nga bulungi bitya ebikwata ku ntebe bweru w'eggwanga tebisobola kutuukayo okutuusa okujja kuno nebikoze ki bituusizaayo. Twagala kubeebaza era tugenda kubafuula ab'enkizo. Department egenda kubeera waawo ekwatagana ku public relations ku nsonga ez'enjawulo wakati wa ntebe n'abantu abalala, wakati wa ntebe ne bannantebe. Njagala kumaliriza bassebo ne bannyabo nga mbategeeza nti mukulu Sentamu Robert Kyagulanyi ye presidential candidate waffe. Omusajja ono yakoze enteekateeka okusinziira ku roadmap y'ebyokulonda. President bayinza okumwawula ne bamemba ba parliament luli tubadde tubalonda omulundi kutya, naye bano abasajja bano enkola y'ekirabbayi bajja babanafuya. Kyetaaganga bw'ogenze mu katale olunaku olwo n'otatunda enkyokeera buki bukeezi toggwamu ki maanyi. Omuvubuka ono aleese ebyenkyukakyuka mu bwebufuzi. Si wano wokka, mbagambye jjo bamurankinze nga number 1 opposition politician. Parliament ya Bulaaya, European Parliament bamwogerako, Parliament in session. Parliament ya Bungereza bamwogerako, Parliament in session. Parliament ya South Africa bamwogerako, Parliament in session. Parliament ya Kenya bamwogerako, Parliament in session. Ekyo tekibangawo omuntu mu myaka emito bwe giti wano. Omusajja ono tomulamula lwa byafaayo. Ayinza okuba yali musunyi wa ndongo naye ate n'endongozi ennyimba zonna zalingamu ki amakulu. Taata w'abaana yani ebyo byonna. Bannange abatuuze mwenna mbalamusiza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya nzajja tinansuka Lukiya Nyombe nga ndikuvuganyanga kansala mukyala mu lukiiko lwa gavumenti. Banetweyanziza bannantebe obuwagizi bwonna bwe mutuwadde nga Kawuma nti embaka eyasoose mu Uganda okuva mu palamenti nga tasindiikiriziddwa ye mubaka ow'ensonga. Era mbakakasa nti bw'aba nti azenga meeya w'Entebbe municipality era agenda kubeera meeya ow'enkyukakyuka era agenda okufuula Entebbe municipality ettaala y'Entebbe. Bannange mwenna mbeebaza olw'obuwagizi bwe mutuwadde emirundi gyonna. Mbasaba tujja kukolera wamu. Nze ndi mu health sector era bw'anaaba mumuwadde omukisa ogwo tujja kukolaganira wamu nga tukozesa obukugu n'obumanyirivu bwe tulina. Era nze nja kusaba kansala mwenna abagenda okubeera n'omukulu Honorable Kawuma tukolaganire wamu okulaba nga tukyusa Ntebbe. Tulina embeera z'abaana ab'obuwala. Abaana baffe ab'obuwala tubalagajjalidde nnyo nga bamaama ne bataata, kati njagala tufuuka olujegere nga bakansalas. Kansala beera ng'oli creative, kansala ogasa abantu b'okukyalo kyo. Obuzibu bwe tulina nti abatukulembedde batulyazaamaanyizza. Nina gwe nali nnyumya naye waffeyo mu Nakawa ne mbagamba nti Honorable Kawuma bw'aba agambye ekintu kyekyo ye muntu akyogera emisana n'akyogera n'ekiro. Mulonde omukulembeze atagenda bafeya. Yessaawa nti bwe tuba twakola endagaano nti Entebbe egenda kubeera ne meeya agifuga ebisanja 2, essaawa etuuse munnaffe agende akole ku bigo ebirala. Yandibadde yabeera ne memba wa palamenti ow'Entebbe
ne bw'aba tulyazaamanyisa yessaawa muwulirize rediyo yammwe. Rediyo y'Entebbe teriyo ndala okuggyako FM Kawuma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange nga kansala omukyalo okuva mu Nakawa West, kansala kasimbo yange egenda kubeera ssaawa. Mbatumidde mwenna, mwebale kujja. Bawe Honorable Kawuma Chemba Agasi. Abantu b'e Katabi mwe Honorable Kawuma katwamutya kuba Honorable yaze kuba meeya mumuwa akalulu yajja okusobola okufunga ekibuga ky'Entebbe. Muhammadi omuntu omutukuvu tuludde naye kangavudde ne mu by'obukulembeze twagala tukyuse Entebbe ne Kawuma Muhammad esigadde nga yize Hassan. Banange batuuze mwenna bannantebe tubategeeza nti Kawuma Muhammad akomyewo mwenna mumuwagire kubanga eno ettaala yaffe mumanyi One Love.